bamu gamba nti kakati mwe temwagala kwegobako bwavu temwagala kukola nengamba bannayuganda bakolera ddala bwokeera n'oyitaawo ku Nakasero saawa 10 osanga bakedde dda batikula migugu bakola ki so tubebaza mwebale gye mukwasaganya mwebale tuweereza kale sawa kale tuyanzege ye Joel Ssenyonyi akulira oluvuganya government mu parliament era omubaka wa Nakawa ndowooza ba Nakawa East West Nakawa West East ye yabali mwezo okay kale katusoke tukole mu bwe kati katono nnyo ngenda komawo tutandike program. Kale katutandikirewo program yaffe buterevu olwaleero eya ebigambo tebitta nga bwe nkutegeezezza tubeerawo buli lunaku olw'omukaaga nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ezo eziba zigenda mu maaso mu ggwanga naye olunaku olwaleero okusinga tugenda kuba twesiba nnyo ku kusoomoozebwa okuli mu booludda oluvuganya gavumenti mu parliament oba oludda oluvuganya gavumenti yonna okutwalizaamu era tulina akulira oludda oluvuganya mu parliament omukulu Joel Ssenyonyi. Sabbiiti eno yonna bingi ebikoze amawulire naye tetugenda kubigendamu kinnakimu wabula tugenda kwogera ku nsonga era ekwata obutereevu ku bano ab'oludda oluvuganya nga ensonga y'obukosefu bwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe tugenda okutandikira n'oluvannyuma tujja kweyongerayo mu nsonga endala. Olunaku olwaleero abalabye amawulire olunaku lw'eggulo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP mwamulabye ng'atambulira ku miggo ayina emiggo ebiri. Kino kyava ku buvune bwe yafuna bwe yali agenze mu bitundu eby'ebulindo mu maka ga munnamateeka we George Musisi baali bavaayo ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwa mu poliisi ne babazingako ne wabeerawo okusika omuguwa era mu kanyolagano ako Honorable Kyagulanyi n'afuna obuvune obwo bwaliko essaawa zino. Olunaku lw'eggulo yabuulidde eggwanga obulamu bwe we butuuse saako n'ebyo ebyatambulira ku kanyolagano ako era wagenda okuva ekibuuzo kyaffe ekigenda okutandika programu yaffe olwaleero. Emirundi mingi ab'ebyokwerinda saako nammwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti muzze mubaako n'okusika omuguwa okw'enjawulo nga tetutunulidde NUP yokka naye nga tutunulidde n'abalala bonna Dr. Besigye naye mukadde kano osobola okwogera ku lwa ababo aba NUP saako ng'omukulembeze osobola okugendako ne mbali abalala naye ng'okusinga tutunulire kino ab'ebyokwerinda bano bakibataddeko nti nammwe nga bannabyabufuzi mulina okunenyezebwa kubanga mukyalemereddwa okukkanya n'ab'ebyokwerinda babagamba kola kino ne mukiwakanya mu kugezaako okukiteekesa mu nkola obunyolagano ne bubeera nga businga kusibukaawo. Wembulize ekibuuzo ekyo nti kiki ekikyaganya ab'oludda oluvuganya gavumenti okukwatagana n'ab'ebyokwerinda okwewala okusika omuguwa okwo kutandise n'okuvaamu obuvune buno bwennyini ate nga buzze ku bakulembezesebo? Okusookera ddala Mwami Katamba ntereezeemuko of course tutera okuyitibwa oludda oluvuganya gavumenti naye ng'ebyaddala tuli ludda oluwabula gavumenti newankubadde betuwabula tebawulira bamitwe minene oba nkyogere bwe ntyo tebawulirako ddala naye tusigala tuwabula eggwanga ffe nga bwe tulaba bwe lyali tambudde bwe twafulumya alternative budget yaffe nga tugamba nti wano walina okuteekebwa essira wano we wakulu ne wano nenjitebolinga wavaayo ababaka ba NRM aba bantuukira ne baŋŋamba lwakuba munnaye tuli ku saidi ya NRM naye engeri gye musunsuddemu ebintu awo tulina okuteeka ssente ziyambe abantu baffe malwaliro mu masomero mu kifo ky'okuziteeka eri oziwadde loko oziwadde bano baani naye ne baŋŋamba nti munnaye obuzibu tetugenda kuwagira wali ku fulo bajeti yeeyo ne banno tetujja giwagira kuba tujja funa obuzibu naye oba oli awo yeyali badde ekola ku nsonga z'abannansi naye tusigala tubawabula tusigala tulaga eggwanga wano we watuufu we tulina okulaga. Anyway nga tuze ku kibuuzo ky'obuuzizza okusika omuguwa kuno nze mu kulaba okwange siyinza nagamba nti nja kunenya 10 ku kinnaakyo poliisi n'amagye. Of course mubeeramu abasirikale sekinoomu era twagambye tugenda kuba nga tubakuba mu mbuga z'amateeka twatandise okuba nokolayo nti kakati ono yasiiwuusa empisa ono yakoze kino ne bwogamba nti bakuwadde orders enkyamu n'oziteeka mu nkola
naawe tujja kufafagana naawe. Naye obuzibu generally we buva nti tulina regime eya Mwami Museveni kati egenda mu myaka 40 yasalawo nti ajja kweremeza mu bukulembeze paka ate nga akozesa eryanyi eriyitiridde. Kati awo obuzibu bwe buva. Bano bafutu soja njaba bayita bafutu soja bakola biveeri, so obuzibu obusinga tebuli awo. Ebyaluwa bwe byabeerawo Mwami Museveni yali ayogera eri eggwanga n'agamba nti Kyagulanyi oyo ne banne babakubye bulungi obijjukira ssebo. Kati ne kikulaga oda zaavaawa ez'okkuba Bakyagulanyi ez'okutta Yasin Kawuma kubanga Yasin Kawuma yattibwa. Ne kaakano tewali yadde omusirikale omu yadde omukulembeze omu yali akwatiddwa oba nti kale tuli mu kunoonyereza nti kale ono tumuvunaane ate nga omusajja yafa n'abalala abazze bafa anyway nga battibwa mu ngeri tetegeerekeka. Kati awo we wali obuzibu. So okusika omuguwa nze siraba nti kituufu gamba nti kuli wakati waffe ne poliisi. Poliisi just batume naye nga ebyaddala gavumenti eno eyasalawo nti kakati ejja kweremeza mu bukulembeze lubeerera ng'ekozesa eryanyi. Abavaayo okugiwakanya balina kubibwa ku mutwe, balina kuttibwa, balina kusibibwa. Ba Olivia Lutaya n'abalala bamaze emyaka n'ebisiibo mu bakye tebali mu makomera balina kubuzibwawo, Bakibalama n'abalala. Kwegamba y'enkola eyo ate n'amala n'okwewaana n'ewaana Mwami Museveni mu kukola ebintu bino. Kati awo we wali obuzibu obusinga. Kyovudde olaba ffe nga bannansi tulina kukola butaweera okulaba nti tukyusa obukulembeze mu mirembe. Nti era kigamba ne bannaffe aba NRM nti nammwe kijja kubayamba bwe tubeera n'obukulembeze obussa ekitiibwa mu bantu mu ddembe ly'obuntu. Kubanga buli omu aba ajja kulooza ku bukambwe bwa gavumenti etulugunya abantu eyeeyisa obubi eyagala okweremezaako. Nibo banga oli wa kibiina ekyo ntera okuwa example muzze mubalaba anyway. Omwami Sipapa yajja e Kamwokya twali tukyalina ekitebe kyaffe e Kamwokya kati yafuuka ssomero. Era gye tuli munnange tutendekebwa n'okubangulibwa okufuukira ddala abakulembeze abagumidde. Ebiseera ebisinga waliwo olumu twaliyo sangazi boda nga ziri mu paaki ntugamba kyekiri wano. Naye bw'oyingira munda aboda abo ajja ne ka notebook ke n'akakalaamu ne bayingira eri nga bali serious abazze kusoma bukulembeze bazze kusoma ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyabwe. Anyway Sipapa yajja ne bayaye banne ng'akubibwa ababaje ne bajja ne bakuba amasasi awo e Kamwokya. Ne ku NTV story eyo mwagi capturinga omu ku bakoomi baffe yawonera watono esasi lyamu brushinga ne limukuutako wano katono akyalinawo n'enkovu yali afudde. Ne tugenda e Kira Road Police tugamba ne video zino omusajja ono akwatibwe mubunoonyerezeeko. Ababitwala ng'ebyokusaaga tebalina kye baakolawo. In fact enkeera bajja ate ne bajjawo abasirikale abakuumi baffe ne tugenda tubagamba kakati be baaluumye ne bakolako effujjo ate be mututte eno eventually ne tubajjayo tewali kyakolebwa ku Sipapa. N'ekiseera kyatuuka ng'amaze omumukozesa bamaze okumunywamu ssupu gwe baali baagala. Omanye ebbanga kati Sipapa lyamaze mu kkomera akyali mu kkomera abamu tebamanyi na kumanya akyaliyo. In fact ffe twavaayo ne twogera n'okwogera awo nga bamukutte amaze mu poliisi ennaku bazaali mmeka. Ntugamba nti omusajja ono newankubadde yatuyisa bubi newankubadde mumenyi w'amateeka naye amateeka ate nammwe temugamenya. Essaawa 48 bwe ziggwa mutwale mu kooti. Eno eventually bamutwala mu kooti. Kati gavumenti yamuvaako ng'emaze okumukozesa n'abalala abalabanga Bakitata abaani mbaka munnange gwe bayita Paul Akamba juzi wa NRM. Kooti ng'emutadde ku kakalu kaayo ne bamuyoolerawo mu kooti mwennyini mu kibangirizi kya kooti okumala ennaku 3 ku 4 nga family temanyiwa weeri. Balooya be bamunoonya bakulembeze banne. N'emira mu Parliament n'engamba nti kakati mulaba obumenyi bw'amateeka ffenna buba bujja tukosa. Oyinza okulowooza nti akize kibeera ku bana aba NUP bw'otaalwanyisa embeera eyo kuvaawo amateeka gabeere nga ge gafuga naawe kijja kutuukako. Kati bwe buzibu bwe tulina ng'eggwanga naye bwe tugamba nti tutereeze ensonga zino abamu balowooza just byaffe ng'aba NUP. Nedda munnange effuga bbe ffenna liba lijja kutukosa.
bw'obadde oyogera ku nsonga eyo siwulidde bw'okonamu oba bw'okona ku nsonga y'abawagizi bamwe. Nabadde ntunuulira omwogezi wa poliisi mukulu Lusoke Kituuma ng'agamba nti abawagizi bammwe NUP of course nti nabo bamanyi okusomooza ab'ebyokwerinda era olwo n'obutambi bwe yatulaga nga bakasuukirira ab'ebyokwerinda amayinja. Badde manyi nakyo ogenda kukikoonako nti oluusi kale naffe oba tugenda netusuulire bwekikoonako sebo. Actually nze njagala kutandika nga neebaza abaana betera otambula nabo. Abaana abo bagenze bayiga discipline y'ekika ekyawaggulu kubanga babasoomooza poliisi n'amagye oba oli awo bakole fujjo then babakubira eddala babeere ne lwekwaso. Naye abaana twabagamba temugezanga ne mukola effujjo lyonna. Obutambi actually ffe twalinza okubulaba Kituuma bwe yabadde ayogerako kubanga buli omu kye yalabye bazinzeeko abaana ne babajjayo aba avulo ne batandika okulinnya. Waliwo omwana omu ne bamulinnya ne bamusamba ninga kakati ono yabakoze eki. Kakati Kituuma bw'agamba nti kubanga ye yagambye nti aba bagamba nti twabakubye ate be batukubye ninga sokoleke kakati yabadde ayambadde red overall oyo yabadde akubibwa ye wa poliisi. Kati bano ababadde bambadde ebya poliisi n'amagye be ba NUP ababadde bakuba oli akatambi ako wakalabye. Kati neneebuuza ono agamba nti ffe twabakubye ate buli omu kyalaba abambadde red overall be bali mu kukubibwa. Kati ababadde overall be ba poliisi n'amagye nti ababadde babakuba bano abambadde ate ebya poliisi n'amagye abo be ba NUP sikitegeera. And of course balina okuteekangawo olwekwaso kuba kati abantu bano babasazeeko nga bakyalina mu kakuba eri okuva ku geeti ya Kanso George Musisi. Mubasazeeko mubaweereyinze mutandise okuba babakoze eki. So bakikolanga lwekwaso nti kakati abo nabo batukuba leeta obujulizi obulaga kubanga naffe titwagala muntu yenna ng'atulimu nga yeeyisa bw'atyo. Naye buli omu kyalaba n'omwana omuto obutambi bwonna butandise okuyitingana. Ate ekyomukisa omulungi nti omwaka gwe tulimu tekinologiya yalongookamukko. Bwe nayingira amawulire 26 simanyi oba waliwa nali nkyasoma nga nimityana eyo ku Royal Giant mu biseera ebyo nga tewali social media nga buli omu alinda saawa 12 waliwo amawulire nga ga Luswahili saawa emu amawulire ag'Oluganda saawa 2 Bale Francis mu biseera ebyo nga yayingirawo. Kati buli omu nga aba alinda okulaba ki ekibaddewo mu ggwanga. Naye kati byakyukamu munnange. TV stations tezikya breaking news nga bwe kyali. Abantu baba birabye dda ku social media. Kati Annual Katamba bw'ajja saawa emu aba aleese context endala boogedde naani ne bajjayo kino ne bajjayo kiri. So kakati bwe tuba tukulaba nga tuli ewaka oba toyina kipya kyogenda tubuulira naye mwongeddemu kinyusi ki mujjeyo ango ki endala kubanga olwedi tuba twabirabye naye tuba tubalindiridde kubanga tuba tumanyi mulina bye mugenda okwongeramu ebikulu. Kati ekyo nkyogera ngamba nti poliisi bwevaayo negamba nti abo be batukubye Kyagulanyi yabadde alinnye emmotoka ye n'aserera n'agwa ningamba omusajja ono omanye enanga era oluusi nga twesanga ku mikolo eyo ne mubuuzaako ne muganda enanga lwaki olimba nnyo bwotyo. Juzi twali tugenze ku poliisi nga batwise okubayamuko nabo ne twesinkana n'enanga ne mubuuza ne mugamba enanga ne wakuguka mu kulimba n'aseka. Kakati enanga yava mu kifo ekyo nga bambi alina baatendese. Munnange omusomesa ayinza okutendeka omwana ate omwana ye n'asukkawo. Kakati kitulaba ku mwami Lusoke Kituuma kuba yagambye nti Kyagulanyi yabadde alinnye emmotoka ye n'aserera n'agwa neŋŋamba ekyo kyava report yakolebwa abasirikale abali ku ground bw'obeera weetegereza bulungi statement ya poliisi. Munnange bw'obeera omwogezi katolaba nti ni mwogezi wa NUP n'ebifo ebirala byendimu bwaba waliwo ekibaddewo katugambe mu kitundu ekimu sigenda just kulilayinga nti kakati coordinator waffe mu kitundu kino oba MP waffe gwe nakubidde essimu n'ambuulira kyebanjogera nange nsobola okwenoonyereza ku nentegeera obutambi nga buyitingana. Kati nze ngambe newankubadde obutambi mbulabye naye omubaka waffe mu kitundu ekyo yaŋŋambye kino kati ekyo kyemba ntambula nakyo really mbeera mwogezi ali siriasi kweri nti azi kye baŋŋambye kyekyo. Kakati bakugambye gwe kikyolabye kubanga gwoba weeswaza. Kati bagamba nti abamugambye eggwanga teribamanyi eggwanga limanyi Kituuma Lusoke era bagamba musajja oyo mulimba muswavu
kati bali bagamba nti bamugambye teri abamanyi naye lwekwaso amanye ekituufu just alina kulimba. Lwaki mukyalemedde ku nkola eya procession ey'okutambulira mu ngeri ey'omuggundu ate nga poliisi ebalaze nti tekyagala? Ebigambo bibiri annual. Awo ekira olina procession gye walabyeko kubanga ekyomukisa omulungi kamera zalaze awo nno waliwo ne CCTV cameras era twagambye kituuma ne banne mutubuulire kiki mujeeyo obutambi buli omwalabe kyekyabadde kubanga bo bagamba nti yabadde mu procession tewabaddewo procession n'emu baabateeze nga tebannagenda na ku luguudo ku maini nga bakyava mu kakubo kubanga okutuuka ewa Kaaso George Musisi of course ova ku main noyingira kakubo then eventually n'otuuka ku gate ye baabadde bakyali mu kakubo ako kakati procession yabaddewa. Njagala kusomooza mwami Kituuma aveeyo n'obutambi kubanga awo wonna waliwo CCTV cameras atulage procession yabaddewa exactly. Ebibuuzo ku nsonga eno bikyali ate n'ekirala kale ne wetubadde n'ezi processions awala tugenze mu countrywide tour naki processions zaffe zibeera organized oba oliawo n'okusinga ez'abannaffe bwe twagenda okusinkana poliisi ku Naggulu ne tubagamba nti mutuvunaana procession nga tunabulaba bwe muvunaana balala kubanga procession is a mobilization activity naddala nga mukikoze in an organized manner tewali abba kyamunne tewali aliumbi munne ne mutambula ne muvaawo ne mugenda okukuba olukuŋŋaana abalala bonna babikola muze temubalaba mwawulidde poliisi nga yemulugunya kyekiri kyembadde nkugamba nti obuzibu si just poliisi regime yekozesa bano kati regime batayagala nti aba NUP abo kubanga balina obuganzi mu bantu oba oliawo abantu babaaniriza buli gye balaga wakiri mutabani we ye bwana agenda ajja bikola tewali buzibu abalala ne babikola tewali buzibu obuzibu buli kuffe ndowooza olaba ekigenda mu maaso. Ebibuuzo bikyali bingi era nga n'ebimu mwagala poliisi ebaanukule ne bw'obadde oyogerawo okijjeeyo naye ne poliisi naye egamba ekyagenda mu maaso n'okukola okunoonyereza kwayo ku nsonga eno naye obuzibu nze ng'omuntu wembulaba oba n'abalala abagoberera ensonga zino nti mmwe temufuddeeyo ate kukolagana na poliisi oba temuli cooperative. Honorable Kyagulanyi nalabye nawulidde mukulu Kituuma olunaku lw'eggulo ng'agamba nti Honorable Kyagulanyi bamusindikira n'abasirikale okugenda okwogera naye okumuggyako statement ku ddwaliro e Naggulu naye n'agamba si mwetegefu kusisinkana abapoliisi. Kakati okunoonyereza bino byonna byonna ebibuuzo ebirimu poliisi egenda kubijjawa nga mwe kennyini temuvuddeyo kubeera cooperative kuba poliisi mawulire gayinza kuba oli awo nga geetaagisa. Obuzibu nti bannaffe abo ebiseera ebisinga ate baagala kukolera mu nkola emenya amateeka. Naliyo ku ddwaliro kuba bwe bankubira essimu baasooka nakuntiisa omukulembeze bamukubye amasasi omanye amawulire awo nga gakafuluma buli omu abeera ayogera bibi bambi naye nze nga sinnafulumya statement ng'omwogezi wa NUP nayagala ntegeere exactly kyekibaddewo era statement gye nasooka okufulumya nembulira abantu nti nedda teryabadde sasi yabadde tiyagas kanista ate mwami Kituuma kyataakola kuba kati ye yavaayo n'aga nti Kyagulanyi yabadde alinnya motoka ye n'aseerera n'agwa kitegeeza anoonyereza amaliriza afulumizza alipoota kati ki kyanoonyereza kubanga yafulumya statement nenkeera n'akiddiringana n'afulumya statement eyokubiri era ng'akkaatiriza ekintu kyekimu ku luno kye yayongeramu nti yesu wabaddewo tiyagaasi naye era yaseeredde n'agwa kati ki kyanoonyereza lwaki yeebuzaabuza nti banoonyereza ate nga already bakoze conclusion lwaki kale tosooka n'ogamba ndi yes waliwo byabaddewo tukitegeddeko afunye obuvune naye tugenda kunoonyereza tutegeere exactly ki abantu bagamba kale olina interest enoonyereza naye kati ovuddeyo n'olangirira ki kye wanoonyereza era n'okibuulira eggwanga ng'okikkaatiriza kati oba okyanoonyereza ki really nina ekyokubiri ogambye nali ku ddwaliro kubanga nagenda musasinkana evenkyali tugenda ku ddwaliro basindika oba bamagye oba bamilitary tutegeera nga bali mu ngoye ezaaleeye ne batandika okutiisatiisa abasawo okubawa medical records era abasawo ne batubulirako nga baagala kumanya basawo bajjanja babiri edda si bw'okikola medical records ziri personal zibeera za mulwadde mpozi na mukyalawo oba bbaawo bw'abanga mukyala yalina obuzibu okuggyako ng'olina court order tuyinza kulumba ddwaliro n'ogamba nti mu bituwa ebiwandiika ebyo ekyomukisa omulungi abasawo b'eddwaliro eri Nsambya bagamba nedda ffe mu mateeka tekikkirizibwa infact omulwadde oyo ayinza n'otukuba mu mbuga z'amateeka ate n'atuwangula kubanga mu mateeka tekikkirizibwa mpozi ng'olina court order gye batalina ndi kati balumbye bali bakubatiisatiisa then eventually bagezaako okwaccessinga ekisenge kye yali alimu
kati really lwaki olugoba oyisa mu ngeri y'ekiyayi ekyomukisa omulungi ba Edmonton n'abala baaliwo ne bagamba nti mujja kuyingira tubamanyi muli mu ngoye ezaaleeya kiki kye mwagala kukola bulabe ku mukulembeze waffe n'enkeera ne baddayo nga bagezaawo okukozesa force ne bateekawo embeera baagala kuyingira ku mpaka bo tebonoonyereza Ryale mutusizaako obulabe ate mugamba yaseedde n'agwa ali mu room ali mu kufuna bujjanjabi mumwagala kuyingira by force Ryale n'ogamba nti oli mu kunoonyereza ebyaddala kati omulwadde asobola okugamba nti abantu abo bayingire abazze nga bakozesa maanyi ogezaako okuyingira room gy'alimu bwe tukitwala nti kwolwo bayinza okuba nga bakikwata bubi kati ne beekwata mu ngeri esingayo okubeera ennungi muli beetegefu okukola statement ku nsonga eyo statement twazikoze dda ne poliisi kakati poliisi bweba eri serious ng'eyagala kunoonyereza ekyaliwo first of all beetonde mwami Kituma aveeyo yeetonde asazeemu bye yayogera luli statement zeyafulumye n'agamba nti mwami Kyagulanyi yaseerera n'agwa ekyasooka akisazeemu yeetondera eggwanga nti kakati twagala kunoonyereza kiri nkisazizaamu neetonda napapirira nembuukira ebintu binali sitegedde nakyamuukirira munsaasire kati ekyo tukisazizaamu kati twagala kunoonyereza okwannamaddala awo oba oliawo tujja gamba kale yeetonze kiri akisazizaamu katulabe oba Ryale baagala okunoonyereza ekyo bw'anaakikola then naffe tutandika omugamba nti kale awaawo waliwo CCTV cameras eza poliisi bwaba kale tayagala kugoberera footage ali ku social media abantu bonna gwe bakwata naki tuyinza ogamba kale oyinza obutamwesiga toyagala mwesiga newakubadde poliisi eza enoonyereza abantu abamu nebateekako emisango kubanga waliwo eyarikodinga waliwo house girl omu yagenda nakuba omwana naye waliwo yamurekodinga omulala yalina maama w'omwana omusango gwe tebagusala n'ogusala naye waliwo yamurekodinga nakozesa akasimu era ne batambulirako kakati lwaki tebagala kukozesa footage buli omu gwataddeyo naye nze just mbawabulamuko nti kale oba n'oyo footage owa social media temwagala mukozesa mulina kamera ezammwe ze mulinako obuvunaanyizibwa balina CCTV center erina Tete I think mumuzinako control mukozese CCTV kamera kubanga awo wennyini gwe bamukubira wagula waliwo CCTV cameras bwaba bali serious mu kunoonyereza bajja kikola naye tebali kyovudula abavaine balangirira yaseeredde n'agwa ye kambuuze abali serious mu kunoonyereza batubuulire yasindika Omani yamutta ne kaakano family ya yasindika Omani tefunanga bwenkanya kubanga obwenkanya tekitegeeza nti kale omuntu agenda kuzuukira naye family netegeera ani yakola ekikolwa kino era etteeka limukangavudde litya kugamba omuntu akakkanamuko n'agamba nti kale yes kyatuukawo naye yakikoze amateeka akakoze nga bwe kirina okubeera naye mumukwese mumubikkiridde ate ne mugamba babakubye bulungi shuwali okunoonyereza okwo kwali kukoleddwa abantu abattibwa Novemba 18 ne 19 2020 gwali olabye ku report y'okunoonyereza naye kye baakola basindikayo sente abafamilies ezimu kati ngende muziko omuntu wammwe nakimunkukutu yabagamba timwogera gwe olina report gye wali olabyeko bwaba bali serious ku kunoonyereza so baleme kuwuddisa ggwanga bwaba bali serious mu kunoonyereza ekyokukola bakimanyi nina kyendabanga abantu bayinza okubalabanga nammwe abatayagadde kuwa kunoonyereza mukisa ate tutya sifa abanoonyereza ani walo anti wulira nalabye akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission mukyala Mariam Wangadia ng'agamba nti nabo baataddewo abanoonyereza ku nsonga eyo naye baatuukiridde mwami Kyagulanyi n'agaana bamutuukiridde batya bamusanzeewo neesigama ku bigambo bya mukyala Wangadia yamutuukiridde atya yawandiise baluwa yabalaze ku baluwa nti yawandiise baluwa omanyi omukyalo oyo nze ebiseera bingi basaagala nakumwogerako kubanga bwe mwogerako nnyinza n'okunyiiga simanyi lwaki abalowooza alina kupapira buli kimu n'avaayo n'ayogera kale owekitiibwa Kyagulanyi yatwala emisango mu kakiiko ke ne bwe yatuukayo n'atandika okunnyonnyola ensonga ze n'amufuumula n'amugoba temwaliyo nga NTV temwakitulaga twaliyo bulungi kakati lwaki webuzaabuza nti naffe tumulindiridde aleete emisango gye twakatwala mu Uganda Human Rights Commission batubulire n'ogumu gwe baakasala
kubanga bwe yagendayo okunnyonnyola ensi kubanga bamuyita biseera basookanga bamuyita nga ali bize batali mu ggwanga naki n'abasaba bongezeeyo nti njagala kujja munnange njagala nzije nnyonnyola ensonga zino naye kati siriiwo ne bamuwa olunaku bwe yali ewanga waali n'agenda yali atandise okunnyonnyola ensonga ze fuluma n'ayita ba security kakati tuleese emisango miyitirivu tolina nagumu gw'osaze omuntu eyawaaba azze mu kakiikoko omugobi ate kati oli mu kwebuzaabuza nti kakati kweno ensonga tulindiridde twagezezaako oba okumutuukirira oba ki naye tali cooperative nga wamufuumuula nga giri gyonna gyonna gye twawaaba temugisalanga bannaye muleme kuzanyira ate ku mitwe gy'abannayuganda. Kati wowe muli safe kubanga bwe mpulira ebigambo byeyogera ku poliisi temwesiga kunoonyereza kwegenda kukola akakiiko k'eddembe ly'obuntu temwesiga kunoonyereza kwegenda kukola ne mu ddwaliro mwavaayo mangu nga n'ennaku gwe kennyini mu statement gwe wagikola nti muvuddeyo mangu olw'ensonga mugenza okulaba nga wano tewali safe kati bwe musigaddewa ku nsonga ekyokuva mu ddwaliro omulwadde ye number one responsibility ku bulamu bwe then abasawo ne baddako era kyovudde olaba nga omuntu bw'abanga ali mu ddwaliro nga tebannamukolako procedure yonna oba sajjale naki omulwadde alina okusooka n'asayininga bw'aba tali mu mbeera esobola kusayininga era mukyalawe oba mwami oba next of kin n'asayininga nakkiriza abasawo nti kakati mukole bwe muti so yasaba abasawo naddala ekyomukisa omulungi bali kati bamaze okugyamu bufragments obwo bwali mu kigere naye ng'embeera bano balwana okuyingira ekisenge kye by force kakati oleetera n'abantu okulowooza nti really mwali mwagalira ddala okumukolako obulabe eri kati temwakimaliriza mwagala kimaliriza wano mu ddwaliro kubanga lwaki oba oyagala okukozesa eryanyi n'effujjo okuyingira treatment room y'omulwadde atali musibe kubanga abasibe abamu niwabeera ku kitanda kye mu ddwaliro babateekako n'empingu kubanga musibe yaziza omusango kati ono si musibe naye mugezaako okulwana okwakisesinga nga tafiiringa safe ate n'ekirala kwegamba nga inconvenience ey'abalwadde abalala n'abalina abantu baabwe poliisi n'amagye ne basalako buli wamu okwakisesinga oba oli mulwadde ze okufuna bujjanjabi nga tomanyi nakumanya nti oba Kyagulanyi ali wano oba ozze kulaba mulwaddewo omulala naki nga access nzibu kwegamba embeera neetabukira ddala n'asaba abasawo kakati bannaye buntu buno ngeri mubugjeemu temusobola kunzijanjabira waka kubanga wano embeera eteereddwawo ndaba teyeetagisa n'ekirala abantu bano buli kana okubagezaako okuyingira ekisenge kyange simanyi kye baagala kunkola so sifiiringa safe n'abasawo nabo ne bakkiriza nti ekyomukisa omulungi kyali kibeeraliikiriza bufragments obwo buvuddemu kwe kuvaayo munange yembeera gye tutambuliramu yabadde attutula bagezezaako kumuta emirundi mingi amasasi agatayasini Kawoma mu Arua gaali gage mwalaba mu campaigns bakuba Ashraf Kasirye omutwe yali ayimiridde wamu ne Kyagulanyi kati goloza bali batagetinga Ashraf Kasirye musajja wattu wulira nga tebamanyi naani ono of course gwe bali batagetinga nga yono ne bamisinga ne bakuba ye olulala bakuba Dani Magic nga atudde naye kumpi kugamba near misses zibadde empitirivu yembeera gye tutambuliramu naye tusigala tukikola abantu abamu bagamba naye lwaki musigala mu riskinga tetukikola kubanga twagala kuteeka bulamu bwaffe ku risk naye tukikola kubanga lino eggwanga naffe lyaffe tulirinako omugabo etteeka litukkiriza okwetaba mu politics kugamba nti kakati ffe tetukkiriziganya n'abali mu buyinza twagala kuteekawo obukulembeze obupya etteeka litukkiriza kati gwe bw'olowooza nti ojja tutiisatiisa tubiveeko nedda obadde tutandika programu okonye ku kintu ky'okugamba nti abasirikale bano mutandise okuba nokolayo sekinoomu mugenda kubatwala mu kooti nawuli ne Honorable Kyagulanyi naye ng'akyogerako olunaku lw'eggulo naye ng'ate Honorable Kyagulanyi omu ye yajjayo n'omusango mu kooti n'agutwala mu kooti y'abantu kati bano olwo kooti yo gye mulina obwesige ey'abantu yo mugivuddeko olwo gye mwalaga ensi nti ate kati eno ye kooti esinga kati ate lwaki bano mugenda batwala mu mbuga z'amateeka of course ensonga zino ziba za njawulo kuba ku bya security bw'oga nti kati abantu bwe bagenda okwesalirawo ensonga zino tubanga abagamba nti kakati bannansi mulaba buli woolaba ayambadde ekya poliisi oba ekyamagye kuba bukubi eyo si yenkola eyaffe tetwagala kweyisa nga bannaffe bano abayeekera mu kuziika yali minisita
Adonia Tiberondwa. I think it was in Bushenyi. Kahinda otafire. Musajja we bambi ayogera nnyina ku zino nekanga ng'ayogedde amazima. Simanyi oba akyejjusa oba akikola deliberately nti kangoogera amazima. N'agoogera mu kuziika Adonia Tiberondwa yagenda n'agamba nti edda bwe twalinga mu nsiko kuba naye yaliyo. Nga tugenda ne twambala zi uniform kubanga UPC yali mu government. Ne tugenda eyo ne tulugunya abantu olumanyi tuzijjako abantu banyiigire government ya UPC. Kati bo baabikolanga. Ffe tetwagala kweyisa bwe tutyo. Yes, kooti zirina obuzibu bwazo. Muzze mbiraba. Naye munnange era mu makooti ago mukyalimu abantu abaagala eggwanga lyabwe. Si nti baagala ffe naye abaagala eggwanga lyabwe. Mwalaba omulamuzi Esther Kisaakye bwe twatwala omusango ogwo gweyogeddeko nti twagugjayo. Ng'agamba nti nze sikkiriziganya nammwe. Naye n'okumukkiriza okuwaayo ensala ye nga ye minority ne batamukkiriza. Ne bajjako amasannyalaze ne bajjako tenti bagamba mugijjeeyo omusango gwe ne bagunyakula mwabiraba byonna. Lwe yali alina kubanga enkola y'amakooti eringa parliament nti wabeerawo majority report ne minority. Tuzize tuzitebulinga minority report si ne ku budget. Tugamba newakubadde mwine ennamba ezisinga ezaffe naye tukkirizibwa okuteeka ebirowoozo byaffe ku record ne mu kooti. Abalamuzi babeera abangi aba majority decision bawe yaabwe naye noono ne wabeera omu nga ye takkiriziganyiza nammwe aba alina okuweebwa omukisa okusoma ensalawo ye nga ye newankubadde eri yagenda okutwalibwa kubanga be bangi naye ne batamukkiriza ne tugamba bannange kiki kyo kye bagezaako okukola. So yes, mulimu abalamuzi nga baagala eggwanga lyabwe nga bagamba nedda rule of law. Waliwo omulamuzi bamuyitanga Stephen Kavuma yali deputy chief justice era n'abeera acting chief justice okumala akaseera naye ng'ayina engeri gy'asalamu emisango mu ngeri etategeerekeka buli omu neyeewuunaganya n'agamba ono amateeka yagasomerawa. Bwe yamala okuwummula abaamuddira mu bigere basazaamu ensalawooze nyingi nga bagamba nedda wano teyagoberera mateeka wano oba oli awo oba bamuwa kyoja mu miro oba bamutiisatiisa oba bakola ki kino nedda ne basaazaamu bingi. So mugoberera amateeka sigala tugamba nti yes n'amakooti tujja gagezaako kubanga wakyaliyo abalamuzi abali ku mulamu ogw'amateeka ne mu mbeera za security tulaba nti tuyombesa poliisi n'amagye naki munaye si kituufu nti buli mupoliisi nti oba buli munnamagye mukyamu. Nedda mulimu abali eyo ng'ayagala eggwanga lye abamu batuwa ne information tikakati wano mwegendereze kino babafumbira kino kati omuntu oyo Yesu wa poliisi oba w'amagye naye agamba nti nedda nze kino kyendaba kye baagala okukola kikyamu kambeewo nekyenkola society yaffe bwetyo bweri. Okay. Ebyabaddewo Honorable Joel Ssenyonyi bikuwa kifaananyi ki oba kabonero ki ku byobufuzi nga ebitambula n'akalulu ka 2021 osusigazayo mwaka gumu gujja gwa 2025 naye bino bikusiigira kabonero ki gwe mu ndaba yeyo ebintu sebo? Sinze nzekka naye ng'eggwanga bufumitiriza buli omu aba alaba ekigenda mu maaso aba alaba government first of all ekooye eyaviira ddala ku bantu yabavaako ate ne bannansi ne bagivaako ekola byeyagala. Lwaki ogamba bwoti? Mumutera n'obitulaga oluusi mbeera awo naye ndaba kuyogera naffe nempuliza amaloboozi g'abantu ng'obalaba gavumenti bagivaako dda nga balina obulumi balina be baali agadde gavumenti ekoleko enguudo zaabwe amalwaliro omutali ddagala n'ebirala naye ng'obalaba tebakyalina ssuubi bagamba eno gavumenti eno olaba etuyisa bweti really. So kati kyekifaananyi ekiriwo era kyenjagala okukubiriza bannayuganda twongezemu bwongeza maanyi okulaba nti tubeera n'enkyukakyuka ey'emirembe. Ffenna munnaye tujja giganyulwamu n'aba NRM abo nze njogera nabo nnyo nga mbasoomooza oluusi kinoomu naki nimbalaga nti naye kakati gwe tolaba nti kino kikyamu golowooza oli seefu embeera eno bwesigala ng'etambula bweti. Twali Mwami Museveni yagenda n'abatuuza ku nsonga ya beera NRM caucus ng'ayagala okugyawo beera ku misango egimu. Nakubira amasimu bannange abamu aba NRM
kubanga mubeeramu abantu nga bo oboolyawo osobola okwogera naye point yo n'agiraba sotwogeranga nabo so kati abamu nina be nayogera nabo nimbagamba naye gwe really ekintu kino oyagala kukiwagira nga wa NRM nga munnansi ng'omukulembeze oba nga omugoberezi w'amateeka nimbagamba nti muyinza okuyisa ekintu kino mwenga mulowooza mutagetinga ffe aba NUP oba aba opposition naye naawe enkya kijja kutuukako bakuteekeko ogusango kubanga era obawakanyiza nimbawa nezi example mpitirivu examples nyingi kale Kayihura y'omu ku abo baali bagamba ng'akulembera poliisi mu kiseera ekyo tujjewo ekyo kugamba nti 48 hour rule nti omuntu bw'omukwata mu kaduukulu ka poliisi talina kumalayo naku zisukkamu 2 nga era tonnamuta ku bond police bond oba okumutwala mu kkooti Kayihura n'agamba nti nedda tuba tukyalina okunoonyereza era ng'abaana obasangayo banjeyo mu CPS wawawa nga bali mu dungeon halls bamazeyo weeks bamazeyo myezi Kayihura olwafuna obutakkaanya ne mukama we n'agobebwa ne bamunywa bamutwala mu general court martial looya we omu ku balooya be senior counsel Erika Ruhanga neegayirira eyali akulembera court martial mu kiseera ekyo n'agamba mulaba client wange amaze ebbanga lingi ng'ali mu kkomera nga gye bamusibira nga tatwaliddwa na mu kkooti naki eddembe lye lityoboleddwa tannalaba ku famire ye balooya nga tebakkirizibwa kumulaba mukyala we nga takkirizibwa kumulaba neŋŋamba yono Kayihura eyali akola bino naye era mu kaseera ako nga naffe tugamba nti nedda eddembe lye liteekebwemu ekitiibwa newankubadde ye yali tateeka kitiibwa mu ddembe ly'abantu abalala Amama Mbabazi yoyo eyawoma omutwe mu nsonga ya Public Order Management Act yali prime minister mu kaseera ako n'afuna obutakkaanya eventually ne mukama we ngenda kwesimbawo nange n'alumba Mbale mu kiseera ekyo omugenzi Andrew Felix Kaweesi eyamusiba n'amugamba ssebo ndi mu kutambulira ku tteeka lye wayisa so kati oluusi oyinza okukola ekintu ng'otagetinga omuntu sekinnoomu oba olina group gy'otagetinga naye ne weerabira nti enkya gwoyinza okubeera mu kifo kyabo boli mu kutagetinga kubanga etteeka lyo lisigalawo tujjaga nti kati etteeka lino ndikoze okunafuya oba okulumya Annual Katamba ekyo ekifo Annual Katamba kyalimu kaakano gwoyinza okukibeeramu oba situation eyo yemu gwoyinza okukibeeramu mu kaseera ako ujjukira abasoma history Grace Binjira detention without trial ani gwe yasooka okunywa ye kennyini yali first victim ate ekintu kyeyali akulembera so tulina okwegendereza ennyo ng'abakulembeze ebyo nga tubitadde ku bbali njagala kudda ate mu kisaawe ekirimu oludda oluvuganya ku mbeera ey'okuba nti oli mu parliament abantu b'Nakawa West bakusindikayo naye ne bakukwasa n'obuvunaanyizibwa ate bwe watuukayo obw'okukulira banno ab'oludda oluvuganya gavumenti kati gwe nga akulira oludda oluvuganya gavumenti sabbiiti eri eziyise ezo zonna tubadde tuli ku nsonga y'okutambuza entuula za parliament mu bitundu ebyenjawulo era ng'olutuulo lwasooka lwali ggulu naye amawulire twagalaga wano ku NTV nga cabinet ya opposition ng'etudde ne babaka banno ne mukkaanya nti ffe ng'aboludda oluvuganya katuleme kwetaba mu ntuula zino naye olutuulo lwasooka ababaka ku ludda oluvuganya abamu ku bo ne beetaba mu lutuula olwo atulaba ayagala kumanya gwe nga leader of opposition kiki ekyaviirako ababaka abo abali ku ludda oluvuganya abaaziimula ekiteeso kya cabinet ne bagenda ne beetaba mu lutuulo olwo olwasooka okusookera ddala kantereezeemu ku kubanga nzize ndaba abakulembeze bannange bangi abamu ku abo abagenda Ssenyonyi oyo atulagira atya atuyita baana be atuyita ggana lya nte nalaba Dr. Lulume Bayiga musajja nze gwe mbadde mpa ekitiibwa wa DP ndiye tuyinza obutakkaanya politikale ku nsonga ezimu oba endala ye wa DP nze ndi wa NUP n'ebirala naye nga mbadde muwe ekitiibwa munene mu NRM mulimu abantu
ngiyizba NRM ningo omuntu omwekitiibwa ngeri gye yeeyisa ki temukanya politically naye ng'omwekitiibwa kane Dr. Lulume nange nze bwe mbadde muyisa musajja wa kitiibwa n'ebirala namulabako mu palamenti ey'omwenda gye yalimu mu komite yalimu ninga ndabe omusajja w'ekitiibwa ninamuwulidde naye ate kati yeegase ku bapropagandists kubanga yavaayo n'agamba Ssenyonyi oyo atufudde eggana lya nte n'atufuira oluwa n'atubogolera biki naye ngamba yeye Dr. Lulume si ebintu ebisinga nabiwulira mu bantu abamu mulimu abantu abamu nga ye bwakyogera teweewuunya nnyo naye neewuunya bwe nakiraba ne ku Dr. Lulume bayika oba oliawo munaye omuntu bw'aba alina ensonga gy'agezaawo kuyisaawo ng'ate ayagala n'abalaba mwegatteko n'abadde takimanyiiko n'awulira agamba nti Ssenyonyi yatubogoledde timwe onakola ki naye n'anyiiga tukiyita kukuma muliro mu bantu oba oliawo kyeyali agezaako okukola naye tirwe nalindagidde ne mbogola ku nsonga eyo kubanga sisalawo nga nze abo nga bagamba nti kaakati bano abajemedde ekiragiro kya Joel Ssenyonyi tewaliwo kiragiro kya Joel Ssenyonyi munnange nze obukulembeze nzikiriza nti bw'obeera omukulembeze anti obukulembeze olina okubawo ekitiibwa so kati oli tayinza nakugyayo bujulizi obulaga nti simanya nalagira nakola ki kyovudde olaba ebiseera ebimu mbeera nvunaana sipiika engeri gy'ayisaamu ababaka wali mu house wali you nonsense shut up yamanyanga lumu namugamba ku floor ya parliament nimugamba Madam Speaker tulaba nti yegwe speaker gwe namba 3 ate tukuwe ekitiibwa ninaffe tuwe ekitiibwa ababaka bawe ekitiibwa obogolera otyo omubaka ku floor ya parliament nti gwe nonsense awo ng'abogoledde onobose kikubu ningamba sijja kusirika ku nsonga eno nimugamba Madam Speaker lekerawo kuyisa amaaso mu babaka neyekazakazaawo okay look you a big man okay I apologize ningamba okay newakubadde teyeetonze mu bulambulukufu naye at least ategedde nkitadde ku record nti neeyisa eyo ng'oyisa abakulembeze banno kiba kikyamu anyway ekyaliwo twatuulanga shadow cabinet ne tukuba ebirowoozo ku nsonga eno eri gye yatandikira shadow cabinet erimu okusookera ddala shadow ministers era aba shadow ministers mulimu aba NUP yes be bangi kubanga NUP esinga ababaka kuludda oluwabula government naye ku among the shadow ministers tulinamu aba UPs aba NUPS tulinamu aba FDC tulinamu aba DP omu tulinamu ani gesogeddeeko buli kibiina kiri represented ate era mu shadow cabinet twasalawo nti abakulembeze b'obukiiko n'abamyuka baabwe bammemba omulimu aba NUP n'ab'ebibiina ebirala ne tugamba nti ba whips aba parties bakira opposition no si chief whip abeera omu whip wa buli party ebeera ne whip waayo abo nabo bammemba aba shadow cabinet kati Dr. Lulume si doctor honorable Lumu ye deputy whip wa DP honorable Norbert Mao yamulonda whip wa DP bamuyita honorable Peter Okot weyo Tochi county era Norbert Mao yalonda oyo n'alonda ne honorable Lumu ng'omumyuka woli kati bamemba ba shadow cabinet ebiseera ebisinga tebajja mu zi meeting tebatera kujja that's okay naye bakimanyi buli lwakubiri saawa 2 tubeera ne shadow cabinet meeting era ne reminders tuzisindika kati oluusi mbawulira bagamba fe tebatuyita kuteese aboogera abamu nga bamemba ba shadow cabinet naye tebajja mu ntuula kaakati oba ogenda kunenyani naye anyway netukikubako ebirowoozo awo netugamba ensonga eno erimu obuzibu bungi naye nkyogerako ku flow nempandiika amabaluwa mayitirivu nga sipiika taddamu okuddibwamu kweyakola kwali kumu weyampandikira ebbaluwa nga nsaba nkunge bamemba ba opposition okugenda eggulu nengamba sooka oleke bulijjo nzize kusaba tubeere ne meeting obanga parliamentary commission twogere ku nsonga eno mu bulambulukufu tutegeere kigenda kubeera kitya sente meka ezigenda okukozesebwa ye abaffe tetulina option ndala kubanga nze nenjagala ntule mu meeting eyo mpeene options ndi mu kifo ky'okusaasanya sente endala empitirivu tuyinza okutula wano e Kampala wetutuula bulijjo nga tetukozeseza sente endala netugamba nti wiiki eno tugiwaddeyo ya Western Uganda wiiki eddako ya Northern Uganda then East then Central nti mu wiiki eyo tugenda kubanga twogera ku nsonga ez'ekitundu ekyo ababaka abava mu kitundu ekyo bateekebwe ku mwanjo
bawewe akakiso okuteesa ku nsonga zaabwe n'ebirala mu kifo ky'okugamba nti parliament yonna ogisitudde ogitutte eri ate sigala parliament kubanga abantu abamu babawuddiisa nti parliament bwenejja ebizibu byammwe byonna bigenda kugonjolebwa mugenda kubeera n'akakisa okuteesa oba mu parliament nedda si bwe kyali parliament esigala parliament bazimba tenti eyo bateekawo tenti eyo era nga parliament abaalimu babeera strangers nga bali mu gallery abatono era nabo tebateesa abaka be basigala bateesa nabadde ndaba amawulire nga abantu b'omu mambuka beemulugunya abamu abakulembeze abatuuze nga bagamba nedda parliament yaze negenda kati byawedde bitya ebizibu byaffe biyitirivu bitulina bazze ne basaasanya sente buwumbi 5 ne bagenda bagamba mwali musuubira ki anti naye okusookera ddala beemulugunya ensonga zaabwe tezavaayo anti wulira abantu abo babateekamu kiri nti mugenda kujja muweeyo endowooza zammwe tekyakolebwa ekyokubiri beebuuza kakati kiki tuyinza okwekwatako mwayisiza resolution mwayisiza teeka mwayogedde bwogezi nga bwe mwogerera e Kampala nimala ne muvaawo kati beebuuza kyanjawulo ki nalabye omubaka omu nze mwogerako nga example kuba namulaba ku mawulire gammwe bamuyita Honorable Maneno Zumura imbako omukyala wa Obongi yali mu parliament eggulu ng'ayomba bitya wa NRM naga nti kakati fe Obongi mwatuvaako amasanyalaze enguudo zaffe naki n'agamba nti buli kalulu naga nze ndi wa NRM naye buli kalulu mu manifesto yaffe ya NRM tuteekamu enguudo zino naye amasanyalaze n'ensonga endala eza Obongi ne district eziriraanyawo naye tebikolebwako mubeera mutulimba naga nti kakati mu manifesto yaffe eddako 226 temukiteekamu wamuwulira nga ye mulugega temukiteekamu kubanga mujja kuba era muli mutulimba bulimbi kati ffe nga tugamba bannaayi bannayuganda tebajja kutu understandinga tebajja tutegeera tuli mu kaseera parliament eteekeddwako eriisa ejjogi ku bulyake n'ensaasanyamu y'ensimbi y'omusolo n'engeri gye tukolamu emirimu gyaffe mu kaseera ke kamu ate n'ogamba parliament esaasanye sente endala empitirivu ku ezo olwedde ze tusaasaanya mu ngeri etategeerekeka oba oli ebiseera ebisinga just okutwala parliament okugiteeka eri abantu beeri bagamba ffe tulina ebizibu byaffe aba nodding syndrome gavumenti ezze basuubiza okubawa sapooti tekikoleddwa ababanja abafiirwa ebyabwe mu ntalo ne kaakano bakyabanja Kaloma Bridge yasalibwako kati myezi gigenda mu 6 oba Northern Uganda eri cut off abantu balina kwetooloola ne bakozesa sente empitirivu n'obudde obuwanvu ennyo kati abantu abo nga bagamba bannaayi ezo sente ezo musaasaanya ate ebizibu bino ne bisigalawo kugamba nga tekitegeerekeka ye yali pointi yaffe bannaffe abamu nalaba abamu nga bagamba nti nze nzize kubanga ensonga eno twagiyisa mu budget ya regional sittings Lopi Ssenyonyi yaliwa nga tuyisa ensonga eno lwaki avuddeyo kati naye ate oba oli awo yabasindika jasi mugende mwakanye Ssenyonyi nalaba era ku mawulire speaker mu lutuulo olwo buli omu n'ayitibwa era bangi bajja tuze tutambula bwe tutyo of course obukulembeze bubeerako n'emitendera egy'enjawulo nga waliwo ensonga ezimu tikakati shadow cabinet ejja kutuula etaanye ku nsonga eno twagamba nti actually twangwe n'okufulumya resolution ya shadow cabinet first of all nga kitegeerekese speaker tayagala twogere ku nsonga eno either nga business committee oba nga parliamentary commission baduse speed kakati ngamba kunga ababaka okugenda mbambuka tugamba kakati tufulumye resolution yaffe nga bannaffe tubawa advice not a directive kyovudola baba agendayo titwaga nti kakati mugenzeeyo mukomeyo wano mugalamire oba ki bakulembeze era besalira bulijjo bwe tugamba nti kakati tugenda kololo tuwabalaba yabamu twabatta so kati aba bakiteekawo nti kakati ono atulagidde oba ki nedda so eventually bwe musalawo ku nsonga ezimu yes mujja kubeerawo abamu n'ababadde mu meeting oba oliawo ne mu meeting n'agamba nti mpagira ekiteeso ekyo ate nkeera n'akola kirala oba bamutiisiza oba bakoze eki nali njogerako ne Honorable Winnie Kiza yali leader of opposition yanga nti bwe lwali mutogikwatako nga batuula mu meeting oba nga shadow cabinet oba ki ne bateesa ku strategy ez'enjawulo
baba tebannamaliriza meeting ngeri byafulumye dda batemezaako bannaabo abalala so naye nga ngamba nti mujja kubeeramu abanaatambula ebyabwe abanaabalyamu olukwe naye gwe sigala nga omuvinga kasitoba nga okola ekituufu bwe bukulembeze abalala tobafuddeeko ate nti nga balina omwaganya bonna okujja ne muzi meeting kubanga kugambye nti n'abo abamu kubaako abo abali mu kwemulugunya bamemba ba shadow cabinet tebajja mu meeting. Oli musajja mulokole Bible eyogera etya ku good shepherd omusumba w'endiga omulungi asooka n'agenda anogambye nti abamu ku abo abali mu kwemulugunya bamemba ba shadow cabinet tubayita mu meeting buli wiiki tebajja ngende waabwe maka gaabwe mbagamba waayi kakati tojja mu shadow cabinet nzizewo kyemba nkola oba olina okusigala nga omuvinga otherwise kizibu naddala mu politics gwe tulimu ennaku zino awulira bano babwaddaana bano bakoze eki yes ne bamemba baffe abamu ku sayidi gyenkulembera oluusi bajja kukola byabwe ku lw'ensonga ez'enjawulo tubiwulira eyo anti bagenze ewa sipiika bagenze ewa ne babatemera minyonyi anaana ono bakoze eki ate sizaleetera Kagabo ebizibu bwazitwala bwazizuuza bwazize eno musajja watu ng'ali totally confused so ebyo mubisuubire. Kino ekyokuzira entula za palamenti zino ez'okutambula mu bitundu ebyenjawulo kigenda kukoma wa kyakoma ku lusooka oba n'endala zonna ezinajja bwe twakuba ebirowoozo ku nsonga eno abamu balowooza twayogera ku Northern Uganda nedda entuula pulaani yaayo yali Northern Uganda Eastern Western Central buli wamu so tetwagamba nti tuyina obutakkaanya ku lutuula lwa Northern Uganda ng'abamu bwe bazze bakyogera Ennyonyi tayagala Northern Uganda twagamba nedda entuula zonna nkyamu si kituufu kubanga tuli mu kusaasaanya ssente empitirivu okukola kye tusobola okukolera wano e Kampala ate ng'abantu bagamba ffe tulina ebizibu bingi lwaki temugonjoola bizibu ebyo mu kifo ky'okujja mwenna ne mutuula awo titujja abantu tebajja na kubeera na mwaganya kujja kuteesa mumale muveewo mudde e Kampala kati kyowulira ekiri mu mambuka abantu bali mu kwemulugunya kubanga babateekamu ekirowoozo nti kakati paalamenti bwejja byonna bigenda kutereera ekitali kituufu. Of course oba oli awo sipiika ayinza okuba kino yakikola okugezaako okwesiga akazigo kubanga paalamenti ebaddeko akazito kangi obulyake naddala sipiika ne ofiisi ye bingi bizeebeerawo abantu bali mu kwekalakaasa naki kati ndowooza waliwo abaamuwa amagezi nti kakati tugendeko mu bantu bakyamuukiriremuko ensonga eri bagyerabire kugamba olaba tekiri ku nsonga eri awo ya service delivery otherwise twalibadde tugamba nti tetugenda na kusaasanya ssente endala empitirivu gavumenti tugiteeke ku nninga ekole ku bizibu by'abantu abo. Nina omubaka gwe nalaba ng'agamba nti ye singa ye yali mu kifo ekyo ky'olimu yandibadde akozesa entula za palamenti zino ate okutwala opposition mu bitundu ebyo ne mugenda ne mukubayo enkuŋŋaana ne bakuba ne tear gas ne mulaba oba banaazizaayo. Kakati ogenda okuba enkuŋŋaana mu bifo ebyenjawulo neetaaga kuteerayo nga palamenti oluusi gye mutalina na buwagizi nga bulijjo tetubadde mu countrywide tour oyo tear gas gwoyogerako tebamutukubye titugenze mu bitundu ebyenjawulo twagendayo nga palamenti kati n'aboogera ekyo just banoonya lwekwaso sirina kuyitira mu palamenti kubanga era mu palamenti sijja sobola kikola palamenti ebeera palamenti setting mubeera wali mu tenti ya palamenti abagenyi abali mu galare abatono abakulembeze bakansalazi baani bali wali mu galare teboogera nakwogera kakati ogamba otya kubanga n'abantu abasinga abali mu Northern Uganda era balabira ku TV nga batulaba wano e Kampala si kituufu nti baaliwaawo bonna mu Kaunda Grounds nedda Kaunda Grounds yali palamenti era nga tebakkiriza n'abantu kujja security naki nga bwe kiri wano ku palamenti so kati abagamba nti Ssennyonyi guno waali gukozesezanga mwaganya okugenda okusinkana abantu mu mambuka bulijjo tugendayo ku nsonga ez'enjawulo oba by election oba countrywide tour oba ki ne tugendera ddala mu bantu kino tekyali kugenda mu bantu kubanga twali awo mwalinawo ba reporters bamu twali awo Kaunda Grounds mumala bagamba nti kakati mwenna abantu abali eyo mujje muyingire nedda era abantu mu Northern Uganda olutula lwa palamenti abalina TV balulaba ku TV
ng'abalaba ekigenda maaso wene Kampala abalina zi radio bawulirizanga ku radio kati kina kyanjawulo ki so kati oli wagamba nti mwamisinga political opportunity ate tutya kubanga bulijjo tugendayo era tugenda kuddayo ku nsonga ez'enjawulo tekyetaaga kugendayo nga parliament. Wiki ewedde ku lunaku olw'omukaaga wano mu programu y'ebigambo tebita twaline Honorable Richard Lumu owa Mityana South mu NDP n'atumenyera mu nnongosereza z'etteeka lyagenda okuleeta ku ngeri parliament jerina ku bukulembeze bwa parliament. Bingi bye yatunnyonnyola wano eno naye twagenda okutuuka ku bbalaza ng'alina ne bye yali ayongeddemu ebitali ku bino bye yatunnyonnyola wano ng'ataddemu n'ensonga y'okugamba nti noono omuntu abeera akutte ekyokubiri mu kalulu k'obwa president oba mu kalulu akawamu naye ayingire butereevu mu parliament. Njagala kumanya ebirowoozo byo ku tteeka eryo kyenekakasa olina kati byozza oliwulirako tusobola nyinza obutali kumenyerawo kina kimu naye njagala kumanya ebirowoozo byo ku nnongosereza ezo ezigenda okuleetebwa biriridde awasaba. Parliament bwe yagenda mu Northern Uganda Speaker yagamba nti kaakati wano tugenda kuteesa ku nsonga za Northern Uganda zokka. Honorable Ssekikubo yayimiriranga alina ensonga ze era nsonga zaffe generally abaali ku censure motion ngayagala kwebuuza ku speaker nti naye ensonga eno byaggwa bitya. Speaker n'amugamba nedda tula agamanyanga go ojagala eteeri e Kampala si kyekigambo kye yakozesa. N'agamba nti wano tuli ku nsonga za Northern Uganda zokka saagala kulirayo kirala. Enkeera ati nalaba muganda wange Honorable Richard Lumu nga ayimusa agamba nti kaakati ffe twagala kukyusa mu ngeri leader of opposition gyalondebwa. Waliwo ababaka abamu kuba nalaba ku mawulire abaayimuka omu yali PP Okino Jara wa Chwa West, omulala yali Honorable Onekalit wa Kitgum Municipality n'abalala abaayimuka ne bagamba Madam Speaker, point of order, watugambye wano tugenda kuteesa ku nsonga za Northern Uganda. Era Honorable Ssekikubo eggulo wamuganya okwogera ku nsonga endala zonna. Ne bamubuuza nti kaakati Honorable Lumu eno ensonga y'okulonda loopu gyaleese yeeruma Northern Uganda nti amambuka Northern Uganda gali mu kubonaabona olw'engeri leader of opposition gyalondebwa n'abasirisa ti muleke ayogere ensonga ze. Ne bagamba naye n'oli wamuganye leka tutese ku nsonga za Northern Uganda kubanga ekyo ekyokulonda loopu si kyekitulumanga Northern Uganda kubanga watugambye wano tugenda kuteesa ku nsonga eziruma Northern Uganda. Nina abagamba muleke nayisawo ensonga ye kulomba tekamane najja ow'entebe ne bagisaawo. Kati n'omwana omuto aba alaba kino kyavaawa era ani yakifumba kubanga yakifumba olaba yateekayo ebijinji baleme kubalemesa ensonga eyitewo. Of course obuzibu we buli kwe kukola etteeka ng'olina omuntu gw'otagetinga kubanga wekyatandikira oba oliawo balaba nti kaakati Ssennyonyi ono atusumbye nnyo alemeddeko nnyo ku nsonga za accountability ez'obulyake mu paalamenti alemeddeko tali cooperative nti tunamuyita tumuweeyo ka service award asirike ku nsonga zino ezimu tayagala ku cooperatinga. Ssennyonyi ono tudiiringa tutya naye oba oliawo n'okwewala okufuna Ssennyonyi omulala gye bujja kuganga ngolaba tageti awo eri kubanga singa teyali awo nganda wange Honorable Lumu namulira agamba nti yayagala wabeerewo ennongoosereza n'okutereeza multi-party democracy akule. Bwe twatandika multi-party politics mu 2006 era ne Administration of Parliament Act neeyisibwa nga wajja kubeerawo enjuyi bbiri mu parliament. Olumu luliko lead of government business, government chief whip, balina n'obukiiko bwe bakulembera nga government. Oludda olulala luliko lead of opposition, chief opposition whip, shadow cabinet n'obukiiko bwe tukulembera ng'aba opposition. Kati Honorable Lumu bw'agamba nti yali ayagala kutereeza multi-party democracy yali badde siratali take ku just ku lead of opposition. Yali badde agamba nti kakati
ne lead of government business ne government chief whip n'obukiiko ne ba whip munabalondebwe kubanga naye teyalondebwa Honorable Mao ye yamuwa ekifo ekyo nga ye kati mu kiteeso kye yali bitaddemu ebyo byonna awo omuntu yalirabye nti okay ayinza okuba ayagala kale tutereeze wonna wonna naye kati ye bamugamba nti atageti yafeese ennyonyi gwoba odiringa naye kubanga otherwise bw'oba ogamba nti oyagala kutereeza byonna waligambye nti kale ne lead of government business government chief whip ne abakulembera obukiiko ne ba whip bonna balondebwe kubanga Honorable Lumu okubeera deputy whip wa DP abaka ba DP si be bamulonda Honorable Norbert Mao ye yamulonda kakati ekyo nakyo yali kitaddemu nti ne ba whip nabo bonna balondebwe kati awo omuntu ayinza okutegeera nti ekigendererwa kyo kutereeza kyonna niye wamulaba ensonga ye yali ku leader of opposition kati n'omwana omuto aba akiraba nti tageti eri ono fe siina buzibu kugamba nti kale oba leader of opposition alondebwe naye bw'ogamba nti just leader of opposition yekka awo kikulaga nti oba olina tageti singa agamba nti bonna byonna ebifo mu multi party dispensation birondebwe bikubibweko akalulu awo mzibu oli awo saalibadde na kizibu kubanga kiba kikwata ku buli omu nti bonna leader of government business n'abakulembera obukiiko bwe tukulembera aba government side aba opposition ne ba whips aba party nga ye bwali deputy whip owa DP alondebwa Norbert Mao naye yaligambye nti nange saagala kulondebwa Honorable Norbert Mao nange bankubeko akalulu naye tebyalimu kati ekikulaga tageti wawe yali so woli buzibu of course abantu bagenze bamulaga nti ekiteeso kyo kino nedda kikyamu kati n'agamba kale nebyogezaako okukisiiga kazigo kale ne deputy speaker naye abeerewo opposition ni mujamula kati ajja nagamba ne speaker naye nti kale ne president kugamba ajja genda akifuula kubanga abantu bamulaze nti nedda ssebo tukulaba gy'olaga kati kwe kugezaako tuzemugamba kakati kintu kino no kikuyikidde okitereeza otya kwegezaako kuleetayo kino nakiri naye olaba mu ntandikwa kikiyaliko exactly ekintu kino kibaleka wanga mmwe abali ku ludda oluvuganya kubanga bw'otunuulira Honorable Richard Lumu wa opposition yakulembeddemu okuleeta ekiteeso ekyo kyemulabise nti temukkaanya nakyo wa DP Honorable Mbwatekamwa wa NUP mu kibiina kyo kyovaamu kyennyini kino kitegeeza kiri oludda oluvuganya nga ba opposition bennyini batandisa ate okuleeta ebyo bannaabwe era bwe bali mu opposition bye batakkaanya nabyo nga bwe nkugambye nti si kipya aba opposition okwefuula mu ngeri y'omu oba endala nze natandika covering amawulire 26 nga tujja tubalaba abali mu opposition nga bawakanya Museveni okitiibwa Betty Kamya Norbert Mao kati minister ba Beatrice Anywa Mama Mabira oba eyali Mama Mabira banji nga baliko n'obumansuka ninkeera nakulaga nti asaze ddiiro okitiibwa Joyce Sebugwawo oyo nno nga tugenda mu kalulu twalinganizi meetings ezimu ntuula ne Dr. Besigye ne tiimu ye nakinga tugezaako okulaba tuyinza okubeera awamu entuula ezimu zaali makage owekitiibwa Joyce Sebugwawo naye ate twali twakavaamu n'asala eddiiro tugamba kitegeeza bye twateesangako ewuwe byatuukanga straight ew'omukulu kubanga tayinza gamba nti ekyokunfuula minisita kyaliwaawo just anyway sijja mulemerako nnyo owekitiibwa oyo naye point gyenkulaga nti si kipya era tekyewuunaganye nnyo nti kaakati kino kibaddewo kitya nkuwadde examples n'endala nnyingi zesikuwadde n'endala mujja birabanga kati ono tuli naye kakati agamba muhoozi Kagabo bani si bipya bijja kubeerangawo naye of course abantu babuuza ekintu kino muki benchmark nzeewa naye n'ekyokubiri abantu ndowooza batunula nabo ne beewuunya kakati bw'ogamba nti kubanga nalaba waliwo abamubuuza nti lwaki totaddeemu kale nekya leader of government business n'abasaidi eri nabo okulondebwa n'agamba nti nze njagala kutereeza saidi gye ndiko ekitegeeza
gwe olwanirira kusigala mu opposition kubanga enkeera opposition bwebanga yeri mu buyinza kati eyo side gy'oliko kati tereza side zonna kubanga oyinza okubeera ku side eri naye kati wano oba olaga nti nze nakubeera opposition lubeerera nolwanirira kusigala eno mu opposition tolwanirira buyinza opposition gy'olimu neebeere ng'eri mu buyinza kati kikulaga ebiruubirirwa by'abantu baffe abamu. Waliwo ekirowoozo ekyazze mu nnongosereza ezo nagenza okulaba nga ne Katikkiro wa Buganda naye yakirinako ekyokugamba nti omuntu ono abeera akutte ekyokubiri mu kalulu k'obwa president naye ayingire butereevu mu parliament kati olwali singa Honorable Kyagulanyi yali mu parliament ebirowoozo byo ku nsonga eyo biriridde wasebo? Of course singa etteeka lino lyaleetebwa in good faith oba nkiyite mu mutima omulungi bingi ebyali baddemu naye kati kino olaba kyaleetebwa kutagetinga ono Ssenyonyi aliwo kyovudde olaba yaga nti leader of government business baani abo tebankwatako ate tebakwatako bate oba oyagala kutereeza buli kimu enkya bw'onoobeera ng'oli ku sayidi eyo toyagala omukulembeza kukulembera obeere nga omuyinako se nga gw'omulonda so bingi ebyali badde biteesebwako. Of course kati abantu bavaayo ne bawabula nti kakati kino kakati kiri naye ate gwe bawabula ye si be baamutuma okukola oba oli awo waliwo oba baamutuma oba ki nti kakati tageti yaffe yeeno kyovudde olaba awo waatadde essira n'abamugamba nti kakati oba oyagala kutereeza kyonna naawe ekifo ky'oliko nga deputy whip owa DP naawe bakubeko akalulu eyo si agenda yange kati yalaga agenda ye waweeri so wali obuzibu nti kizibu okuvaamu omulamu omulungi kubanga ono ye kyagoba kirikirya waliwo n'amawulire ge twafunye nti era kye bateekamu nti leader of opposition mu kumulonda sipiika alina okukubiriza okulonda okwo kati biki ebyo anyway kansooke nkusalemu ekirimi tufunye amawulire ag'ennaku agakagwawo agatalinda agabadde minisita omubeezi w'ebyokwerinda Sarah Mateke afudde. Amawulire ge twakafuna galaga nti afiiridde mu ddwaliro e Mengo era tujja kwongera okubatuusaako ebisingawo. Ono nno yabadde state minister for defence and veteran affairs ndowooza omumanyi bulungi nnyo omanyi bambi kitalo nnyo esebo ekya famire era tusaasira famire ya honorable minister ono n'ekifo gy'abadde ava Kisoro I believe kyanaku naye nga bw'ogambye oli awo tujja tegeera ebisingawo kubanga ekikangawa bwe kigwawo lumu aba yeebuuza ate kyekibaddewo naki naye tusaasira famire ye n'abantu babadde akiikirira kitalo nnyo. Kali abatulaba ku NTV tujja kwongera okubatuusaako amawulire agakwatagana ku nsonga eyo mu programu zaffe ezinadirira saako ne mawulire gaffe aganadirira naye nga kitalo nnyo amawulire go si malungi. Kale bwe tukomawo mu programu Honorable nga akulira oludda oluvuganya singa etteeka lino liba lizze waliwo amateeka gakuweera obuvunaanyizibwa okulitunulamu n'okubaako bw'oliteekako engalo naawe nga ggwe omanyi bingi kati ebijja bivaayo first of all abantu abamu beebuuza naye eno nayo si diversion si kakodyo kakutujja ku nsonga ezimu omanyi mu politics bingi ebibeeramu tikakati buli omu abadde ayogera kunguzi n'obulyake buli mu parliamenti abaana bali mu kwekalakaasa buli lunaku kati embeera eno tugijjawo tutya kiteezi kikangawa ne kigwayo abantu abasoba mu 30 ne bafa 28 tebannazuulibwa buli omu ng'ayogera ku ekyo kakati buli omu takyabyogerako ku zi TV ku zi radio ino kati bitubira ku programu mutuyita nsonga kakati yateeka lino eryalumu kiteezi twagivaako dda naye nga abantu baafa tebafunanga bwenkanya abantu bangi tebannafuna mawulire gafa ku bantu baabwe nalabye ku mawulire gammwe pasita omu pasitaani yafiirwa mukyala we n'omwana
yabadde kitezi n'agamba nti kakati ffe tusaba gavumenti etukkirize engeri gye bagambye nti ebyokunoonya abantu baffe tebakyabiriko batukkirize ffe tujje tukole wano omukolo ogw'okuziika abantu baffe tuteekewo emirimu tukole oba misa oba saaviisi tubaziike tumanye nti abantu baffe tubaziise kubanga tumanyi bali wansi eyo naye bagambye tebaki ebyokunoonya abantu gezaako kubazuula babivaako dda kugamba ng'ayagala abeere ne closure ensonga eyo akiggale bulungi kubanga kati ggwanga lyakivaako dda ekintu ekyo katuli ku birala n'enguzi yali eyogerebwako naki kugamba kino nakyo oba oliawo kaali kakodyo okuteekawo diversion wakati buli omu bwowuliriza amaradio olwaleero kiboogerako kyekyo enguzi n'obulyako mu palamenti babivaako dda ebyekiteezi babivaako dda kubanga kati buli omu yali atandise okwogerako ebyo naye kati twafilipize bwe tuti kikolebwa nnyo kati nawo kayinza okuba akakodyo naye n'ekirala bingi bye tuwulira bye bagezaako okupulaninga nawulira lumu Honorable Norbert Mao yali ku lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya DP n'agamba nti kyabako okulonda pulezidenti nze sikiinaamu buzibu oyo minisita wa justice and constitutional affairs oba oli awo alina kyafumba naye nga oba oli awo alina kusetinga stage kuyita mu bantu abamu kati ono Honorable Richard Lumu Honorable Norbert Mao ye yamulonda na deputy whip wa DP mu parliament kati abamu balowooza nti eneringa curtain raiser nti bwokola kino nti abakulembeze abamu mu parliament balondebwe eventually kiri ne kijja nti kino bwe kiba kisoboka ebino omukulembeze w'eggwanga asobola okulondebwa abaka mu parliament kati olaba engeri gye bagezaako oba oli awo kuseetinga ebintu ebimu so tusigale nga tutemya bukofu nyinza okweteeka ennyo ku kino nga bo just baseetinga stage okuleeta kiri nti wekinajjira benga mu kino mukyogeddeko munyiize ebiki naye eventually kale kiyise kati kiri nakyo wekijjira ti naye kiri bwe kiba kyasobola okuyita nga Lopu for example asobola okulondebwa parliament oba nani mulala kikyamu ki kya president okuba nga parliament yemulonda kubanga already basetinze batambuzaako ne balaga ebyo byonna tulina okubitunuulira n'eriisa ejjogi. Wasemba okubeera wano mu programu eno ey'ebigambo tebitta mwezi gwali gwa mukaaga nga gutandikaawo naye ebimu ku byavaayo mu programu eyo nti wali totuula mu nkiiko eza commission ate ng'etteeka likukkiriza okutuulayo nga akulira oludda oluvuganya gavumenti byakyukamu oba bwe bikyali ssebo ekyo kyekimu nno ku bisinza okulaba nti kakati Ssenyonyi ono tumusindiikiriza tutya onobozaako bwe yaliyo era ng'akuba emmeeza ku nsonga ezimu mmanyi n'atabukira ddala kakati baafunayo lwekwaso ono gaayi tumugoba tutya wano yali akulira audit subcommittee ng'ebintu ebimu agamba kati ekyo sijja kusaako mukono gwange ekigaana okuyita kubanga tasizaako mukono oba ki baafunayo lwekwaso ndizaako oyo anvumye ku mitwimbagano ne bakiteeka mu nyamaanyi ne ssente naye ate ennaku zino bwe ndaba sipiika avuma ababaka nosensi shatapu manyanga ku fulo ya palamenti si ku mutimbagano nga bagamba nti ezake yanvuma ku mutimbagano ono abavumyawo mu house kiri ku Hansard nizi ndaba era naye bwoliawo singa tuli mu mawanga gali serious sipiika yalibadde mu disciplinary committee kuba kino kiri ku Hansard ate nga tabijjangawo kubisiimuula so anyway kati ne bamusindiikiriza Ssenyonyi azze naye aleeta obuzibu kyovudde olaba entuula bazeekweka bazineekweka kakati ono tali cooperative kubanga bali abalala bajja tuula beegabire bebeegabira nakyogerako booliawo ne wano sipiika yagenda neyewa contract alina radio station eyo Bukedya bagiyita Mama Bukedya FM contract ya buwumbi 3 milioni 10 okola emirimu gya parliament embuuza waliwo bidding competitive bidding radios endala ezina coverage obuuliawo ezisinga neza Bukedya FM Mama Bukedya FM
zaweebwa akakiso okuvuganya okufuna contract yeno. NMG nazi radio ezenjawulo. KFM etuukawa. KFM ekoma Wakiso Kampala Metropolitan. Tesuka tetuukawa lawona. NTV etuukawa. Nsi yonna. Mwe contract ngazi nombate muzaagala. Mwaweebwa akakisa okuvuganya okufuna contract zino kubanga bwekiba kiri nti eno radio eweereddwa contract okusaasaanya amawulire ga parliament. Zimbadde ndowooza actually contract ng'eyo eweebwa mutimbagano oba media house erina coverage y'ensi yonna. Kati ng'ebyo bibuuzo bye mbuuza, where is the procurement process gye mwayitamu? Niba tulaawo nti kakati zikaneewo eno, kakati nze nina Washing Bay wali ku Hotel Africana, emmotoka za parliament zonna zenja okuzooza. Twale 5 buli motoka. Ate nga mpitirivu babeera bize kuva ku makya paka lw'eggulo. Nga mbuuza mwakiyisa mu procurement process ki? Naye kati bwe batuulaawo bali tebajja kubuuza nnyo bibuuzo kubanga nabo babawaayoko, ajja kuwaayo ka service award. Kati tojja ku questioninga zino contracts ezitategeerekeka. Tikakati ono aleese abenganda ze bonna biki awadde emirimu n'ebirala kubanga nabo babawaayoko. So kati yembeera eyo kwegezaako kugamba nti Ssenyonyi ono tumugalireko ebwera ajja tuwa obuzibu. Nalaba mwogezi wa parliament ateeka nti kakati ku luno commission egenda kutuula eggulu kubanga olwedde bakimanyi. Ssenyonyi agambye nti ye ne banne tebajja genda ggulu. Kigamba olaba obunanfusi n'obuyaayiyayi. Simanyi oba ne meeting eyo yatuula n'okutuula. Ndoza bali bakangamuko katukangemu Ssenyonyi atera ajje kugamba enkola eyo olabira ddala enkola ey'obuyaayi. Nina meeting gye twalimu n'ababaka abamu chairpersons b'obukiiko ne ba staff ba parliament. Era eventually nakiraba mawulire kuba abantu baali bangi so nga kisobola opiikingibwa. Prime Minister Robert Nabbanja yagenda n'agamba nti naye ensonga zino ezimu lwaki tuziteesaako mu parliamentary commission. N'abuuza nti commission naye etuula ddi kubanga naye member wa commission. N'agamba nti nze nasemba okuyitibwa okutuula mu commission mu Maachi ey'omwaka oguwedde. Oyo Nabbanja. Clark n'amugamba nti naye mu August waliyo meeting. N'agamba nze nga temwapita. Nengamba Deputy Speaker yakubiriza meeting eyo. Nemugamba nti tulaba nti Nabbanja oyo nina ennyombo nnyingi naye muwadde obudde bwange. Kubanga bulijjo bwe mbyogerako ng'abamu bagamba nti Ssenyonyi just ayagala speaker oba balina obutakkaanya ne speaker. Nenga nti mu donatingidde obudde bwange asigale ng'ayogera ku nsonga ezo. Kuba nze bwe mbyogerako bagamba Ssenyonyi tayagala Anita Amongo oba yamukyawa. Nedda mba njogera ku nsonga enkulu. Kakati ono of course ye nga tajja kujja ku TV nga banabyogereko kubanga bali mu kibiina kye ekimundu zamuga why kireke kubanga tuli ku side yemu. Ne kati meeting eyo naye naaga nti kano kankayiseewo kubanga kanuma. Twali e Kalungu ku mukolo ogumu awo shortly nga nakafuuka loop wayiseewo weeks awo eziwera. Nayogera era Prime Minister yaliwo nemujjukiza ku nsonga z'amabaati n'ebirala nemugamba munyabu engeri gy'oddukanyamu ofiisi yo abantu bafuna obuweereza obutono obuliyo bubbibwa n'amabaati n'ebirala. Kakati Prime Minister yajja okwogera nze nga maliriza okwogera nga mukaawo n'agamba naye Europe onangira okubba amabaati wandabako mu komishoni mwabo abaatulayo ne beegabira ssente mwakiteeka ne ku mawulire gammwe wano ojjukire. Kati ndowooza mu ekyo yali agamba nti eri batuulayo ne babba ssente kati lwaki olangira nze nzekka ng'ate ababbi abaddala weebali wali. So bwe buzibu bwe tulina bwaba nga tewaliiwo mbeera nnambulukufu kati abaka babeera beemulugunya kubanga commissioners of parliament babeera baweereza bababaka abaka kyodula abasaninga n'ekiteeso ekyo bagamba abantu bano tebatuwa updates kyekigenda maaso biki bye batuteesaako naye ate betuwulira batula kweteesaako kwegabira busente kola biki. Kati embeera eyo ereetawo obuzibu bungi. Nawandikira IGG nempandiikira DPP ne Auditor General nga mbasaba okunoonyereza ku parliamentary commission ku lw'obubbi obuli eyo kwaga bintu bingi nti kakati batudde awo speaker yeetaaga generate ewuwe
5,000 speaker yeetaaga solar lights ne razor fence ku kisenge kye mu makaage ag'obwannannyini ewuweebukeddiya $5,000,000 mu kijja kiti ekyo kuba nze nali mbuuza gano amaka ga Anita Mongo ng'omuntu ga speaker wa parliament of course gagenga omuntu singa kyali nti gano maka ga muntu ali mu office ya speaker oba oli awo kinali wakanyizaamuko kyali badde ku sente neŋŋamba nti kale oba oli awo kyetaagisa naye sente empitirivu naye kati si wakanya kya sente kubeera mpitirivu zokka kikyamu practice eyo nkyamu kubanga gano makaage ng'omuntu enkya bw'anaava mu office y'obwa speaker amakaage agasigaza singa ennyumba ya muntu abeera mu office ya speaker nga bwe tulina State House nti yali mu ntebe ya president yagitulamu ono bw'avaamu omulala agiddamu of course Mwami Museveni kati agitwalanga yiye kubanga amaze ebbanga lino lyonna agirabanga property ye naye singa kibeera bwe kityo oba ogamba nti kale tukikole ku lwa office y'obwa speaker naye akikoze mu makaage ekyo kikyamu wali olabye speaker ki yali akoze ekintu wafuna okuddibwamu ku mabaluwa ago actually IGG yanziramu nanga nti kakati wakyaliwo abalala abanoonyereza kanindirire basooke bamalirize okunoonyereza kwabwe kubanga ffenna bwe tunaabeerawo awo kijja crowdinga kaninde bamalirize tebigwanga of course tajja kunoonyereza kubanga ni Mwami Museveni yamukangamu lumu IGG bali ku mukolo ogumu n'agamba naye wabeerewo lifestyle audit nti Annual Katamba bw'oba ofuna obukadde 15 wano ku NTV wokola buli mwezi naye ate okuyinza okuba ofuna obusinga waawo kaawo naye just by example saagala onyiigire naye ng'ebintu by'olina biringa eby'omuntu afuna obukadde 10 buli mwezi onoonyerezebweko Mwami Museveni yamugamba nti va ku babbi abo kubanga bonna obalemerako ennyo sente ze babbye bajja zitwala awalala naye waakiri kaakati baziteeka wano bazimbamu ebizimbe zi shopping mall oba azimbye eddwaliro nga lirye oba azimbye essomero nga lirye kugamba naye n'apondooka mukazi wattu naye buli lwe nkuwulira obeera nga owulikikanga ali mu kuwakanya enkola za sipiika ez'enjawulo kubanga nzinyinza okuba nga siina we nali mpuliddeko nga mukkanyiza ne bwetunulira kati kino ekyentula za palamenti ekyo wavudde n'okiwakanya waliwo obusiimo obwo obuweebwa abaka ba palamenti obwo oli mu kubuwakanya palamenti erina engeri gyesaasanyamu ssente zaayo ziyisibwa ne ziteekebwa mu mbalirira ya palamenti eyawamu bwetandika okuzisaasanyaako ekyo novayo n'okiwakanya buzibu ki ezo zogambye nti byayisibwa mu parliament mu budget gwabirabamu nga Annual Katamba mu namawulire omukukunavu anoonyereza wabirabamu ngambye nti parliament bweyisa sente ezaayo zegenda okukozesa netandika okuzisaasaanya Ssenyonyi ng'avaayo okutandika okuwakana kantangaze ebintu bibiri of course waliwo abagamba nti kati ebintu ebimu birina kukolebwa nti siina kubiwakanya kubanga byayita mu budget. First of all, si kituufu nti ebintu ebimu biyita mu budget. Nakuwadde example eya regional sittings nga bannaffe bano abamu bagamba nti embalirira ya regional sittings twagiyisa mu parliament mu budget. Nate speaker yavuddeyo n'abawakanya nti tewali budget yayita ya regional sittings. Sente twazijja wali mu committees netuzijja wano netuzijja wali. Kubanga kwa example just bwabuuza mu budget kyeyo mwagiyisa of course tebamanyi naye just bakiteekawo ogezaawo kuwakanya kyengamba naye era tikitegeeza nti bintu bingi biyita mu budget kyovudula budget eyo ffe tugiwakanya ne tubeera ne alternative budget tubeera ne minorities tubeera ne alternative ministerial policy statements ne tubeera ne alternative budget gye nayanjula ey'eggwanga era mwatukavaringa nammwe nga ffe tugamba nti omutima guno gugende wano guno gugende wali. Of course we nagipresentinga bali abalina ennamba ne bagigaana ne bayisa ebyabwe naye bayisa kyebayisa kubanga balina ennamba naye ffe twakiwakanya kyovudula batwagamba twagala tubeere ku record nga tuwakanya ekyo ekiyise bwe bayisa sente za roko 203 billion tugamba speaker nedda kikyamu ne tuwakana naye ne batusinza ennamba kakati enkyabwe nayomba ku sente ezizaweebwa roko ogamba parliament yakiyisa. Yes, parliament yakiyisa naye yakiyisa ekyanze nakiwakanya kati toyinza kuŋŋamba nti
yes wakiwakanya naye bakusinza amaanyi kati sirika nedda ezo sigala sente zamu wa musolo nja sigala nga njogerako paka nga ngamba nti kikyamu so kati bwe ngamba nti kikyamu oli tayinza kuŋŋamba nti naye parliament yakiisa yes yakiisa naye nakiwakanya twakiwakanya ffe nga ffe kati oyinza kuŋŋamba nti shut up kyayita naye n'ekyokubiri bwe nayingira office gye ndimu nasaba sipiika okwogerako naye mugamba njagala kubeera ne meeting nze naawe tuwayemuko twesetting tulabe tugenda kukola tutya emirimu nze nagisaba meeting entuka mu office nga mulimu clerk wa parliament banani omulala nemugamba nti anjagala kubeera meeting nze naawe ababiri bano nsaba bave mu meeting njagala meeting between you speaker nange leader of opposition tukanye ku nsonga ezimu tugenda kukola tutya meeting yali ya saawa nga 3 gitwali tusuubira nti jatwalira kikanga 30 twayogera ku nsonga nyingi nomugamba madam speaker babiri nemugamba kati olaba yes olowooza nti nzize wano okulwana naawe nina obuvunaanyizibwa bwe nnina temuliimu kulwana na speaker wa parliament naye bw'onooyimirira maaso gange ng'onnemesa okukola emirimu oba naawe ng'okola ebikyamu mba naawe nja kukulwanyisa ensonga ezo nja kuzoogerako naye si kyekindeese mu ofiisi eno oy'obwa leader of opposition nze kulondola mirimu gya gavumenti naye ne parliament mwegendera kati naawe bw'onooba nga tuli mulambulukufu oba nga onnemesa okukola emirimu gyange naawe oba ofuuse mulabe wa ofiisi yange kiba kitegeeza okoze kobaane ne bali bennina okulondoola naawe banja kukuteeka mu ttooki era ne mugamba nti era walaba bwe nali chairman wa Kosase ng'ogezaako kunnemesa okukola emirimu obikirira ono okola kiri nti kakati ono bannamawulire bagobeemu ne mugamba nedda sijja kikola abalala bonna tubanoonyerezaako nga bannamawulire weebali lwaki oyagala ono ye tumubikirire ne tutandika oluyombo ne mugamba kubanga ogezaako okulemesa emirimu gyange ne tubanga abakkaanyiza n'akataayi tekasala abakozi b'omu office ya leader opposition ba police analyst naki tetugenda kunyinga contracts kubanga tewali sente ne mugamba tewali sente nga neno wiiki ewedde wawadde emirimu abantu abapya simanyi oba baŋŋanda zo oba ki naye ogamba otya nti tewali sente ez'okulinyinga contracts zaaba babadde mu office ate nga bano bo weziri so nga buli kimu tugenze okulondoola tugenze mu kibuga naki nezi vaani za parliament speaker nakubira clerk vaani ezo ziveeyo clerk nankubira essimu baŋŋambye vaani za parliament okuva mu field ningamba twakatuuka tetunnatandika na kulambula kati kyogenda okukola munnange nze tonnenya siina buzibu naye bampadde order either muyingira vaani ezo ne mukomawo mwenna oba zikomewo zokka nga kale twala vaani zo ne tuhayaringawo taxi ze twakozesa kuganga olabira ddala speaker alinga agezaawo kulemesa emirimu gyange eyo yagala kukola kino kyo tewali sente nengamba naye tandika okunoonyerezaamuko twagala okukola kino tewali sente twagala okutambula okukola kino kwasaganya mbeera zino kati bano abakozi naye ngenda tandika okuzuula abagamba nti tewali sente batula ne bazegabira bicontracts ebyekikwangala naki nengamba sigenda kusirika ku nsonga zino so kati bwe mba njogera ku bintu bino abamu balowooza nti speaker wa parliament right honorable Anita Anet Among mwinako olutalo ng'omuntu nedda olutalo nduyina ku nkola ze engeri gyaddukanyamu ofiisi singa yali muntu mulala nga si Anita Among era ng'akola bye bimu era n'alibadde sisirika so kati tekiri ku muntu ye nga kinoomu nedda nkola ze ng'abamu bwe bagamba nti kakati ensonga za service award asenyoye bakomishona abanno tubaagala nedda si butabaagala ekikyamu kibeera kikyamu era nga sijja kisiriikirira so kati abagamba nti nina obutakkaanya ne speaker obutakkaanya buva ku ki sente za parliament azikozesa nga bw'ayagala ne zibbibwa neegabira bicontracti kakati bano beegabidde zino bano bakola biki tonsuubira kusirika bwe mba ndi leader of opposition ali serious kubanga nekyo gamba nti bampeyoko kwe bampadde nsirike ndeme kwogera ku nsonga zino nakyo sijja kikkiriza kyovudde olaba sisirika kubanga oba oli awo baligambye nti nawono naye tumufunireke tumuwaayoko asirike bingi baze bagezaako naye singa ngamba ekyo kiyinza okunfaananya obubi kiyinza okunzija ku mulamwa bwe nakkiriza kino enkya naayogera ku kikyamu so bwe njogera ku nsonga zino first of all buvunaanyizibwa bwange nga leader of opposition
okukeepinga government in check. Government si eri eyanabbanja yokka. Yes, abo nga bwe mbalemerako ku nsonga ez'obuweereza, ez'obulyake, ensonga za Arua Hospital n'ebirala, niye naffe ne parliament is part of government. Kati sinza kubanga ate parliament gye ndimu ng'omukulembeze w'oludda oluwabula government nga yeekola ebikyamu ninga nti bino nja bisiriikirira nja kubeera ku baminisita bokka awo mba situukiriza buvunaanyizibwa bwange annual mba sikoze mulimu gwange so mukola omulimu gwange abamu bajja kunyiiga of course kubanga oba oliawo bakifunamu so kati bwe njogera nga batandika oyo Ssenyonyi simukulembeze mulungi biki ye just ayagala ntalo ye just yes nagulawo olutalo ku nguzi n'obulyake kakati bw'obanga oli memba waswesi wesoni eyo oba ogenda kunsangamu obuzibu so bwe kityo bwe kiri. Nina kye njagala okumanya bw'otunuulira mmwe abaali bakkaanya n'ekiteeso kya Honorable Ssekikubo ekyo Parliament okuteesa ku ba commissioners koti bwe yakisalawo nali ndowooza kigenda kuba kiwedde naye era ndaba Honorable Ssekikubo akyakiremeddeko okusigala nga kireetebwa ku floor ya Parliament nga gwe yakiwagira naawe okyali ku kimu nti era kiddemu kireetebwe ku floor ya Parliament oba kati ekyo kyakaddiwa kisaana kuviibwako eggwanga litambule ligende ku bintu ebirala. First of all nalabye clerk yagenze mu kooti ku nsalawo yaayo kubanga kooti yasala omusango manye ebintu ebyo byatusobera mateeka tulina kye tuyita public interest litigation musango ukwata ku bantu generally gwa public misango egyo tegibeera gya nkukutu waliwo abasooka okuteekayo emisango kakati bannaffe abamu ne baga nti kati ekiteeso kino tekiyinza tambula nga waliyo emisango mu kooti ne bagijjayo abamu bamale babiriizi baani ne bagijjayo nti titwagala abantu bano beekwasa emisango gyaffe ekiteeso ekyo twagala kitambule twali tuli awo tetulaba nsalawo ya kooti nitugamba kino kyajja kitya nti omusango guteereddwayo guliziddwa mu nkukutu buli omu asoose gutegeerako nga kooti ewansalawo yaayo netwebuuza omusango gwa public interest litigation ne gubeera mu nkukutu bwe gutyo nga waliwo akabuuza era kyovudula abantu abamu bagamba nti bano bagaaya abantu bano beetwala mu kooti bo nga bo anyway naye nga bwe nze ngamba nti nekibaali basuubira ofuna mu kooti era tekyavaayo kubanga kooti nga bwegamba nti kale mmwe muyinza okuba temulina nnyo omusango naye clerk wa parliament twagala avunaanibwe clerk mumuvunaana ku lwaki ku lwa ssente bano ze baatwala clerk si yaleeta ekirowoozo clerk mu commission meetings abeeramu n'awandiika minutes era n'okuteeka mu nkola commission kyebeesazeewo kati muleese ekiteeso ne mukisalawo era ne mugamba ono kiteeke mu nkola n'akiteeka mu nkola teyafunako wadde ennusu ate gwe muvunaana kati yagenze mu kooti ng'agamba naye nedda kino tekiri fair ne mumateeka kooti yansalidde omusango nga tempadde nakaaganya kumpuliriza nze saali omu ku abo abaasalawo ekintu kino n'ekirala saali omu ku abo abaafuna ssente kati lwaki nvunaanibwa naye olwokubanga ekyakolebwa kyali kikyamu ndowooza kooti nayo ng'egamba ekintu kino kyonna kyonna bwe tunaakisiiga akazigo kijja kufaanana bubi tufuneyo gwe tulumiriza kati clerk n'azigwamu naye ate nga nange sikkiriziganya na kyagamba nti obuzibu bwali bwa clerk kubanga clerk si yayisa ekiteeso talina yadde n'ennusu zafuna ku ezo kati oba ovunaana waaki ng'ate abaafukola ekiteeso ne bakiyisa era sente ne bazifuna we bali tewetaaga kubeera looya okulaba nti awo waliwo engerigeri omukulu oyo twamunoonya okuteekayo apiiru tolina ojja musanga kubanga era ngaabamu bagamba nti abantu bano beetwala mu kooti naye ng'ekisingira ddala tulina okubeera abeerufu nga parliament kyetuze kyenzingamba sipiika n'abamu abalala baze bakyogerako bino ebikolebwa mu nkukutu emutuula eyo mwegabidde zi contract muyisizaawo kino mukoze kiri mu nkukutu si kituufu yes ayinza okuba kati agenda n'afuna amaanyi ag'enjawulo nga bwe tumutikako akazito Mwai Museveni n'amukyalira e Bukedya leave my daughter alone biki muleke abamulwanyisa abo bali babisiyaga munnayuganda bw'aneemulugunya ku ssente ze kubanga ezo ssente za mululu wa musolo bw'aneemulugunya ku ngeri ssente ze
gye zikozesebwamu abo abafuuse mu siyaga bannange nyonnyola ku nsonga era ne twamamukaawo nga kulinga kuyomba house nga sipiika yekangabirizayo ningamba naye lwaki buli kimu tulina kukiteeka ku bisiyaga ffe tugamba nnyonnyole engeri gy'okozesaamu ssente ate gwogamba tukubuuza kubanga tuli ba bisiyaga iyi kale kisooka okibeeko nnyonnyole kale ne bwe kibe by the way ekyo nakyo si kituufu okutwala bannayuganda nga abatategeera nti waliwo ababategeerera nti munnayuganda awa omusolo omuyitirivu ani wala otunula ku paycheck yo buli mwezi sente zisinga zigenda sente ezisalibwako ku lw'omusolo kati nkya munovaayo ne weemulugunya nga bwe nalaba mukozi munno Pfizer Fabs yavaayo n'agamba nti nsempa omusolo kati ndaba sente zange zikozesebwa bubi n'agamba siri mu nabyabufuzi neyeekalakaasa mukazi watu ne bamusiba naki naye nga yeekalakaasa agamba mpa omusolo bwe ndaba sente zenfuna omwezi batema kompitirivu ezigenda ku musolo kati omusolo ogwo gwe gulina okukola ku nguudo gwe gulina okukola ku malwaliro gwe gulina okukola ku byenjigiriza gwe gulina okutereeza embeera ffenna tuganyulwemu kati omuntu ng'oyo bw'avaayo neemulugunya ng'ogakatera omusiyaga oli musiyaga kale yenna gw'osonzeeko tetumanyi oba ali oba tali nenyonnyola ensonga gy'ayogera kubanga agamba nze ndi mubi wa musolo sente zange empitirivu ezinsalibwako ndaba zikozesebwa bubi ddamu ekyo lema kufuna ate kyeweekwekamu kiba kikyamu kuba kwebuzaabuza ng'omukulembeze naye bakikolanga nebafuna webeekweka abo babisiyazi abo ba imperialists tebabeera ba imperialists nga bavugirira gavumenti ne bwe bavaayo ne bagamba nemulekerawo okutulugunya abantu bammwe sente zitubaweereza tulaba zibbibwa bubbibwa kati bwe bemulugunya abo ba imperialists era baagala kuddamu nfuga z'amatwale naye wali we baba nga babawa sente tebabeera bafuzi b'amatwale colonialists babeera development partners babeera mikwano gya Uganda naye kati mukwano gwo bajja n'akugamba nti naye Annual ndaba engeri gy'oyisaamu mukyalawo ndaba engeri gy'okubamu abaana bo okwagala okubatta kikyamu kati abo abatakyali mukwano gwagala kufutubbala ku maka gange ng'ate bw'aba akuwa obuyambi omusaba obuyambi abeera mukwano gwo naye kati mukwano gwo tajja n'agamba naye buli kanaku mpulira omukyala akaaba ng'omukuba n'omutulira ku face mukyala wajjudde ebisago lwaki okuba mukyala wo bannaayi mutule muteese ku nsonga ezo akakati gwe oyagala kundetako mateeka ewange yenze atwala ewange era mutera omuwulira nti sovereign state abo tebalina tugamba kyakkola naye wekituuka kubasabiriza kubanga batuwa sente empitirivu ku nsonga ez'enjawulo awo babeera development partners obo bonna bunnanfuusi. Honorable nga tumaliriza oli mukulembeze ab'Nakawa bakusindika mu parliament Nakawa kitundu Nakawa West kitundu ku kibuga Kampala n'ekibuga Kampala olwaleero kijjudde kasasiro nalabye nga n'abali awo Nakawa naddala waneeno katale waliwo omukyala gwe twakolako story ennaku ezo mu kawungeezi nga balaajana kasasiro abafuukidde kasasiro okuva enjega y'ekiteezero yagwawo nga bakulembeze oludda olwammwe abaalondebwa abantu n'oludda lwe tumanyi pulezidenti lwalonda mukozeewo kyokulaba nga ekizibu kino kiggwawo. Bwe nali nteekayo alternative budget yaffe kubanga mutera owulira abantu nga bagamba budget yayisibwa kati senyu lwaki wemulugunya weel twalina eyaffe eri tetwakkiriziganya nayo yes yayita ku lw'ennamba naye ffe twalina eyaffe era tusigala twogera kubanga eri tetukkaanya nayo. Ebimu ku ebyo bye nayogera nagamba nti Kampala n'emiriraano gicontributinga 65% ku GDP ku nnyingiza y'eggwanga. Gross domestic product kitegeeza nti production oba gross domestic product yanjawulo ku gross national income enfuna kati eno production esinga bitundu 65 ku buli 100 contribution ku eyo GDP eggwanga eva ne Kampala n'emiriraano. Sente URA zeekuŋŋaanya ebitundu 75 ku buli 100 ezikuŋŋaanya Kampala n'emiriraano.
omwaka oguwedde URA yakuŋŋaanya obutabalika 2 trillion tageti yaabwe yali 24 naye bakuŋŋaanya 23 by the way almost ekitundu kyezo zibbibwa kubanga IGG efulumya report ngeraga nti obutabalika trillion 10 zibbibwa buli mwaka kati oba okuŋŋaanya 23 n'obba 10 kiba kitegeeza ekitundu kyonna kibbibwa naye eno point gye mbadde nzijayo nga ŋŋamba nti Kampala n'emiriraano kiba kitegeeza awo tulina kuteekawo nnyo ssira kubanga we wava ssente empitirivu tutereezeewo tukole ku nguudo tukole ku byobulamu abantu abali mu bitundu ebyo bakola nnyo ne bawa omusolo naki abenga awewuddwako akasente kafuna aleme konna kamalira nga alwadde biki afune obujjanjabi obwobwereere asigale nga mulamu akole bw'oba olina ente ate kino tekiina kubeera nti kusosola mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye ge mazima bw'obeera ng'olina ekiralo ky'ente katugambe ng'olina ente eyonge kuwa amata mangi owulira nti erwaddemuko otyamu kubanga yekuwa amata amangi oba olina ogifaako yes nga bw'ofa ne kuzina endala zonna kati tuze tukyogera ekintu ekyo nga bannaffe tebakiteeka kusira nga tugaa population eri mu Kampala n'ebitundu ebigyetoolodde mpitirivu abantu bangi abali awo tutereezeewo ne bannaffe abava mu bitundu ebyenjawulo era yes nga bwaddayo eri naye asinga kubeera wano tutereeze Kampala n'emiriraano tutereeze eggwanga lyaffe okutwaliza awamu ne bannaffe ebintu bino tebabiwulira nga tuyisa zi supplementary bilioni 2.3 eza roko neŋŋamba naye roko tugiganyuddwamu kinnyo kubanga abantu bangi bazze beemulugunya era nakyogera nga palamenti eyisa zaali bilioni 578 ez'okuwa day farmer biopharma ey'omukulu Mathias Magoola neŋŋamba nti okayinza okuba alina obuzibu naye gavumenti mu kumuyamba muyise mu mitendeera ki abantu bangi abazze beemulugunya nga basaba gavumenti okubayamba Sembule Mwagiraba bwe yagwa musajja n'akukkuluma gavumenti netamuyamba n'abalala kati bw'osalawo nti omuntu ono sekino omuntu muwadde sente zino zonna kitya bwe musalawo nti kakati bano tugenda kubajjako emisolo tax holidays twabiyombamukawo ku palamenti waliwo n'abalala minisita yajja ne lisiti ng'agamba nti abantu bano bo tubasonyiwe kubanga ono mulwadde ono looni zamuyitirirako tumusonyiwe amabanja ge tumubanja tugambe yes twali agadde kyalibadde kirungi eggwanga lyonna okufa